njira muntagingire akolanga chairman wa kisawe kye Nambole mukulu Ssewanyana naye abere ku video eno ba state agents mwe nabagala twali ettaka eryo njira mbere ku video eno kale bitosagala bari sanyo njira ba information radio ndyoke ngende kanandikira akalozo kalero mukalozo kalero kagendere bana Uganda mwenna njira mukawulize bulungi kabi abulamu nazzi kuno fe bakaddugana na ddala baddugavu tetwatiranga kulumbiwa nnyo birwadde n'olw'ensonga nti ensi egenda ekyuka obutonde tubusaanyizaawo tulumbibwa ebirwadde bingi nnyo byotutamanyi nsibuko yaabyo olw'ensonga ekisookera ddala obutonde twabutta ne titwagisaawa kyekituufu ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebijja mu Africa naddala mu Uganda omuli fridge, TV, radio, emmotoka byonna byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebisinga bijja bimaze okukozesebwako n'ebintu ebirala bingi ebizze biteebwa mu Uganda nga bikozeseddwako ebintu bino nno bituleetera obulamu bw'amaanyi lwakuba tetukimanyi naye ekyo si ekikulu kiri bwe kiti gwe Munnayuganda yenna kasita owuliramu enkeera ennyo yonna ng'ogenda mu ddwaliro sooka weetegereze nnyo eddwaliro mw'ogenda sooka weetegereze nnyo eddagala ebakuwa njagala kabatema namwandu ke yatema omusika weppo n'abako n'aboluganda n'abekwano mu lumbe lwaki bbaawe nti buli ddagala ly'omira nnyabo ssebo taata lyowa omwana si ttuufu mulina okuddamu okwetegereza bulungi nnyo eddagala emumira ekibaviiriddeko okufuna alusa pulesa sukaali simanyi biki kansa temulowooza nti kansa mumulya mu muwogo gwe mulya oba mumulya mu matooke ge mulya nedda kansa ava ku bintu bitukozesa mu bulamu bwa bulijjo kansa ava mu madagala getunywa oyinza okuba nga omize eddagala lya musujja naye ng'ate ogenda kufunamu ekirwadde ekirala kali njala bategeeza bulungi nnyo buwulire bulungi nnyo olw'okuba nti eggwanga Uganda lyafaafaagana lyafa ttogge tetukyalinamu na muntu alumirwa munnansi olw'okuba nti buli omu ayagala kukola nkola ya munnansi wakange buli omu alumirwa nnyo famire ye n'ebimuliraanye okusinga bannayuganda ffenna awamu nze neyo ensonga lwaki nalemera ku mutimba guno okubanga amawa information omwategeere njala bategeeza before nga tonnakola kintu kyonna ng'ofunye omusawo akubuulira bwe bakuwandiikira eddagala sooka obuuze omusawo gw'omanyi eddagala lino limanyiiko ki before nga tunateekinga ddagala nfunye information endaga nti amakampuni mangi agali mu Kampala mu Uganda agayingiza eddagala mu Uganda era nga galeeta eddagala effu ne gafunamu ssente nga go tegafuddeeyo era mulimu n'ebikampuni ebikolerera amalagala nga birina mu nkekeera ne mu industrial area nga bafulumya amalagala ag'obulabe ebyobulamu bw'Abannayuganda ng'olowooza omize panado kumbi omize butwa olowooza omize metakelefini kumbi omize bitwa olowooza bakuwadde eddagala lya kansa kumbi omize kansa yennyini plus kitegeeza nti ogenda kufa mangu mujjukire nti abasawo bonna bali mu Uganda naddala amalwaliro gano omumanga bonna baagala kutta Bannayuganda era njala kibategeeza nti gwe Munnayuganda agenda amalwaliro gano omumanga weegendereze nnyo ng'ogenda mu Mulago Main Hospital eddwaliro eryatundibwa wuliriza nnyo ebitundu 4 ku buli 100 abasawo abaliyo bonna tebali qualified basajja ba SFC abali ku mission nga buli muntu yenna gw'atta afuna ekirabo nkiddamu abasawo bali Mulago Hospital 80% ba SFC tebali qualified kubira mu ddwaliro eyo nga mission gye baliko buli Muganda aba buli Munnayuganda era gwe batta bafuna ssente ekyo mukitegere bulungi nnyo tugenze ekiruddu kintu kyekimu mission y'abasawo bonna bali kiruddu abasinga obungi bonna ba fake doctors ne ba nurses eddagala ebabawa n'ebintu byonna ebabakolako byonna bya bulabe tugenze ne Kawempe gye bayita Referral Hospital nayo kyekimwegendereze nyamalolo ge mugendamu n'amalagala g'endwala otherwise mujja kusanga obuzibu bakuwa eddagala eyali agenze ng'ogenze kuwajjanjaba ssenyiga oveeyo ne sickle cells oveeyo ne pressure oveeyo ne alusa oveeyo ne kansa gw'otamanyi y'ensonga lwaki ennaku zino bw'ofuna treatment omusawo gy'aba akuwadde ng'ogenze mu malwaliro bakugamba togezaako ne weebuuza ku musawo yenna ku nkola ey'eddagala lino era oba ofunye obuzibu mu nkenya mu ddagala lino komawo otubuuze kubanga bakimanyi kye bakola gw'ojja okola ensobi obuuze omusawo omulala ku bulwadde bw'oyogeddeko eddagala bakuwadde olibuuza omusawo omulala ajja kutegeeza nti eddagala bakuwadde ffu kitegeeza nti mwegendereze nnyo ekyokubiri tukyali mu kalowoozo ekyokubiri mwegendereze nnyo amalwaliro ge mugendamu okufuna results za scan ebiseera ebimu scan eziri mu Uganda nfu bayinza okukuwa results nezikusapulayinga n'ofa pressure n'ofa wekka ekirala kyo mukyegendereze ekirala ekisembayo kano ndyoke ngende ku nsonga endala gwe Munnayuganda yenna ali Uganda ng'olumizibwa njala kugamba nti okusinga okuddako omuntu omuddagala gw'abazungu lwakiri weeyunire nnyo eddagala ly'ekinnansi liyinza okuyamba okusinga okukommonta omuddagala gw'ekizungu kubanga eddagala ekizungu lya bulabe nnyo
okusinga gwe bw'okirowooza. So buli muntu weefeeko ng'ogenda mu ddwaliro kubanga obulamu bwe bulamu nga olina ssente ate ng'oli mulamu, otherwise bw'onoolera gajjalira ojja kuba ogenza. Awo nvuddewo njala genda ku kalowoozo ka leero, njala genda ku kigulalugi kya leero. Ekigulalugi kya leero njagala buli muzadde yenna tuula bulungi okukalire ofune akatebe. Nabagaye mutagingire Frank Gashumba kino ekigulalugi kike. Nammwe abazadde abali eyo mumpulirize bulungi, njala munkwate bulungi nnyo. Ekirala, guno omwaka gunsobedde gudduka speedi, twandibanga tuli mu December 2023 nga tetumanyi kubanga twakayingira jjano ne speedi kututambulira nnene nnyo. Kale mwegendereze nnyo ebitambula ku social media. Speedi ya wakuliza okuba twatusedda mu December nga tetumanyi nga tutuluza tuli mu January, wala speedi nnene nnyo. Kino bakikola batya? Yose addira media n'agifuula busy n'ateekako diversion ze. Nabasomesa ekigambo diversion abamu mwakikwata batankikwata mujja kulwawo. Mumala data wamwe nga mulaba ebintu bya diversion musebere bya creatings ne state. Nolabira ddala nga abantu ba NRM ba promoting ekintu gwe nodda ku ekyo n'ogula data n'olaba no sharinga no posting nengo okimanyi nti NRM ye postings ekintu kino mwegendereze nnyo. Ekintu kiri mabega wa kino kabawuli bakyo batuvuga speed bw'okyanga omwaka guno gutandika. Reason being omwaka guno ebikolobero bingi bikoleddwa mulimu okuwamba abantu n'okutta abantu, naye lwaki njala kubuuza lwaki media eri occupied nga ne accountability y'abantu abafera mu Freedom City tekinnaguka n'amawulire kyavudde ku mawulire kyavudde ku TV tekinawo kyogera wantu wonna kubanga ye Museveni kyayagala keeping a media nga eri busy beerabira okubuuza abantu abafera ku Freedom City 36 nkiddamu. Reason as to why media eri occupied ne diversion ne creation ezabuli kikeza diversion because tebakyagala kumanya mazima. Ekintu kya Freedom City n'abantu abafa 36 kyakomye tekyali akyogerako. Ye kiyakoze pump media gipampi nabaga buli muntu akulietinga diversion video ku social media negenda viral afuna wakati wa million 5 ku million 6 nabagamba alina abasajja 20 bali mu State House basasula sente ba experts mu creatinga diversion. Abakola omulimu ogwo buli kyolaba kyonna ekiri ku media nga kijjo kipayiza manya kina kye kijjawo. Kati Freedom City bamuvuddeko n'abantu abafudde Uganda erinnya ngeri munomo naye nga nze byange mbyogera bwente ng'omuseza Bulesiyani mujja bitegeera mujja tegeera bulungi nnyo. Kati awo nze nno sijja genda wala nnyo ngenda ku kigwalogi kyaliwo. Ekyokubiri ngenda bagamba nti nze sikyajja nnyo kwogera ku buli kintu kyonna ekibadde ku social media. Buli kimu kibasomesezza mukitegedde. Sikyanayo kingenda bagamba kuba buli kimu kimanyi. So ensonga ezimu nzirekera badde bazoogerako endala nenzireka ne ziyita buyise kubanga si buli kintu kyetaaga okwongera kuba moment oyogera ku kintu oba okisindika kifune omuzinzo gw'amaanyi. Awo we nasirira. Kati ekigulalogi kyaliro kikino. Ekigulalogi kyaliro kigenda sinzira mu kkowe erigamba nti kyosiga kyokungula. Era njagala ekigulalogi kino kigenda wa Frank Gashumba n'abazadde mwenna mu nsi yonna. Kyosiga kyokungula. Tolisiga ssere n'ofunamu emmwanyi. Tolisiga bitooke ate n'okungulamu muwogo. Kyosiga kyokungula. Nazzi kuno mu Buganda obwaffe abaana bonna omuzadde bwe yazaalanga omwana teyabanga wa family eyo, omwana yabanga wa community oba ekyalo kyonna. Era ng'ekyalo kikugunjula okuva ku lunaku lwe bakuzadde kubanga bajjanga ne bawa ebirabo wepo n'okkulisa family okuzaala omwana oyo. Kyakakatanga ku society okukuza omwana oyo mu ngeri yonna esoboka. Naye munnange olw'okuba nti amateeka g'abazungu baleeta gagenda gakyusa ebintu bino naffe ntuva ku bulombolombo n'ennono nti keezadde keekomberera wano wasibuse enjega etandise okulya abaana n'abantu ne batandika okufuuka ebikulekule ng'abaana teboogerwako. Nze kama kwogera ekyalo kyakubako emiggo okungunjula sigumu sebiri nze kulaba nabagamba naleka effujjo lyange gye nakuli oba namanyi sali mwangu nga bwonkolako effujjo ngenda kukolako effujjo paka mu kitanda kya nnyoko wansi oba ekya kitaawo. Kyonna kyensanze tugenda nakyo naye ekyalo kyangunjula mpaka lwe natereera. Okutambula ng'oli ebikajjo bakubanga embooko nodde waka ng'onyiiziira muze najjajja nakubuuza obadde ki anti mwami gundi yankubinaga kubi ndakubidde nandi angambye waki mbadde ndi ebikajjo nga ntambula. Oli muzeeyi we yakomye ate jjajja waatandikira naloka kuba emiggo. Ffe twagulubanga ne jjajja ku kyalo kabanga oba emisinde kubanga eddalu lyali lingi. Jjukira nali kuliddeko mu kibuga ne banza mu kyalo okuntereza mu layini. Bankuba nkugambye abaana baalira okula nga balimu embeera ya settaala kubanga community twagijjako obuyinza obukuza abaana buli muntu agakeekombera kazaala keekomberera buli muntu takyafaayo mbu simanyi omwana ngetakubwako tomanyi bwe yasuze sibe biki
yensonga lwaki tuzadde emizingiriti ku ssaawa zino okutwogerera ebintu biri mulebe ku social media abaana beyambula abaana bakola buli kimu eddembe lisukkiridde obungi bwe tunayagala Uganda ey'enkya tulina okuba nga tulina ebintu bye tulina okuzza in fact parliament ne minisita gye baateekawo ekwata ku mbeera ey'okuzza abantu empisa erina okuddamu okubaga amateeka mapya otherwise bwe tutakikole tuyinza okugenda okukakkana mu myaka nga 2 gye bujja nga tukyalina muntu asobola kwesimba wadde kwebesiwa nga zonna nkwezenge bantu bawutta bantu baseegu tebakyalina kye basobola kukolera ggwanga kino kibagamba kati kino kijja ku ki nzize mbaga bintu bingi nnyo era ng'abantu bawoza musajja naye naye ng'ate ebintu mbirabyeko byennyini ngenda kwogera ku mukulu ono katono nnyo mu kigulalo gye kyaleero ng'omuzadde ali eyo okimanyi nti kyosiga kyokungula enkuza gye bakkuzaamu automatically gyojja okkuzaamu omwana ng'omuzadde waba bakkuza muwawa automatically n'omwana agenda kubanga ajja kkuzibwa nga muwawa omuzadde obanga watuuzibwa n'obuulirirwa era n'okuwulira bulungi kitegeeza nti ekkubo liwayita mu boko limu naawe lyogenda okkuzaamu omwana omugenzi erimaani basudde yayimba n'agamba nti tuwase oba tuwase enju yalina ensonga lwaki kubanga edda baatulabiranga bulabizi abakyala ab'okuwasa kubanga babanga n'ensonga oleme ggwa mu bintu nga bino owasizza omusegula owasizza omusege omusajja akuwasizza musizi biki baatangiranga ebintu bingi naye kati ennaku zino wetwogerera buli muntu agenda mu bbala jjajja omukazi ono agenze mu kalyoke jjajja mukazi ono agenze mu muki jjajja omukazi ne tusanga ensi etuli mu ngalo zaffe ne tuganye kutegera kyetumu yensonga lwaki nze buli akompulinga social media simanyi nze bamenya omutima simanyi laavu nagivaako simanyi abasajja babiri simanyi abakazi babiri sikyaseka siteekayo kyekuba nkimanyi buli muntu yakuzibwa mumaka gage omuzadde wange yakuzanga naye yalimu amaka era nawe ojja kulimu amaka taata wange alina empisa embi nawe tojja kusobola maka kitegeeza nti buli muntu asinzira ku mbeera gye bamukuzaamu okubeezaawo famire n'abaana bemukitegedde bulungi nnyo kale nsimbudde omuzadde yenna ali eyo engeri gy'okuzaamu omwana wo yengeri omwana wo gyali kusasulamu bw'omwana bw'omukuza nga tagambwako gwe kennyini ekisa ekigenda tuuka akwekyusirize be baana olunaku lwofa ne banoonya ekyapa kyowe ekiri ow'endagaano ne batunda byoleseewo ne babitunda ne batandika okubonaabona kubanga tebaagala kukola omwana omubuulirire nga yabuulirwa n'atuuzibwa era ne wabawo obuzibu omwana oyo yalowoozanga gwe omugenzi yafudde naye bwobanga tewamubuulira kitegeeza nti walekawo nkwezenge tezirina kye zigenda kukola mukitegedde bulungi kati gwe kyoyagala obubeera bubeere jjajja okuba musajja mukulu Frank Gashumba oli motivation speaker naye nakugambako listen nti you need to be motivated you yourself nakugambako nti you need to be motivated you yourself naawe kennyini weetaaga kubeera nga oli motivating olw'ensonga nti naawe oyina ebintu byolaakinga mu bulamu bwa bulijjo bwe tuddayo mu bulamu bwa bulijjo bwewalimu oyina ebintu byolaakinga so ekiriwo ku social media kati it's not a surprise kubanga this is what you make it to be kiwayagala okubeera nekiwayagala omwana abeere kyekiriwo kati essaawa zino kati gwe kennyini eyita motivation speaker nakugamba nti oba tosobola kwemotivate nga kitegeeza n'omwana togenda mu motivatinga kati ebintu bibiri binjagala by'obyawulo olwaleero ekisookera ddala buli lw'owalampa ng'omuntu nga takuliiko ofuna backfire ng'oli musajja muvandimwe wajjira kuluma olinganga ngege ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna ovumiramu n'abaana be naakusiikirira naye njala kugamba omuntu yenna nga muganda banga munnayuganda ng'alina obuvuno obuddo bw'omulemekerako nnyo n'omuwalampa kyetugamba nti bw'ologa omuntu nga takulinaako buzibu byonna by'ogenza okukola bikuddira essaawa zino osasulira ebikolimo by'ovumiddwa lwa Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye kubanga byabbulukukiddemu ggwe kennyini naye nga nakugamba nti weegendereze nnyo kyosiga kyokungula nakuwulidde ng'okaabya akajanja naye tekinnabe kikyali kituuza olw'ensonga nze nayogera ebinayoyera n'ebiteeko ne sijja bijjawo naye nga ekintu kiriwo ekiti njagala osooka otegera ebintu bibiri byanjawulo wakati njagala oyawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula bintu bibiri byanjawulo ekisooka waliwo kye tuyita ebirooto dreams mu luzungu waliwo kye tuyita reality ebintu ebirabwako byaddala bikolebwa bye bintu bibiri kati gwe ogenda okunenya omwana ono ng'osinziira ku birooto byo naye nga tosinzidde ku kye tuyita reality gwe mu kulowoozako ne mu kulootako gw'olowooza nti omwana wo yali agenda kufuuka public figure yali agenda kufuuka prime minister yali agenda kufuuka ambassador naye ng'ekyo kiri mu birooto byo ne practically in reality tekikisoboka olw'ensonga omwana amukuza bubi
Ekisooka yagaana yakujemera teyasoma yagaana. Ekyokubiri n'omuleka mu mikono ye akwate life ye gy'ayagala nga tomwadde guidance. Reason being omwana simunenya. The moment omwana omuwala aba talina nnyina amuli ku lusegere gwe omusajja tasobola kukuza mwana muwala bulungi nnyo. Kubanga ekikazi tubimanyi. Abakazi bamanyi ensonga zaabwe ng'abakazi. Omukazi yamanya bwa handlinga mukazi munne so si musajja. Goyinza ogamba nti weeyita good father, you are protecting your daughter, but no. Women affairs remain women affairs. Men affairs remain men affairs. So, we're raising omwana oyo mu ngeri enkyamu olw'ensonga nti gwe wali musajja eby'abakazi tobimanyi. Don't blame that girl. It is all your mistake. Nga golooza nti wagoba maama we. Ngolooza nti otegera bulungi no. Gwe omwana yayina ebirooto bye nga nawe oyina ebirooto byo. Kati gwe waddira ebirooto byo n'oyagala obiteeke mu mwana. Wiki nti omwana bweyeza emyaka 18. In reality alina okwesalirawo ng'omuntu kikyagenda okubeera. Kati gwe olowooza ayagala abeere dokita oba abeere prime minister oba abeere ambassador, which is not right. Ye alina choice ye kubanga according to the way how you brought her up yensonga lwaki ali bw'atyo. Ate omwana oyo mbabuulira kino mukijje ku nze. Gye mujjao katono ajja kuvaayo abotole ebyama bino. Era nkulabula Gashumba genda mpola ku mwana oyo. Surprising ajja kunywa ekintu kyonna. Oba anywedde simanyi kumbucha. Oba anywedde kintu kyonna kijjamu kuba public ajja kuvaayo ayogera ebigambo ensi ejja kukwata ku mutwe. Go slow about that girl. Kubanga oyo mwana alina stress, alina records ezitali nnungi ku ggwe. Abantu mwenna bawuliza ka video yako. Muwulira ng'omusajja ali somehow frustrated kiyali asuubira si kyeyafuna. We mbagambire nti kyosiga kyokungula wanu. Gashumba alina ekirooto nti omwana ayagala abeere public figure nga ali ku international level ng'omwana si kyalimu. Kubanga enkuza ajja mukuza mu yalinda. Ekyokubiri, ne bagambako mu video ne bagamba nti omwami ono olumu yakubako omuwala ono Katonda amutte ng'omwana ono yali amubanja ssente ze. Omulenzi oli omulenzi alinga owookusatu n'amukuba ng'omutta ng'omwana mbanjiza ssente. Kati mwawuliddemu ekyokugamba nti ssente simanyi bo musaba nebo. It's because Gashumba aliyama nti omwana ono agenda kufuuka ATM ye ng'ateekamu password nga withdrawingayo money. Which nti omwana yagaana okuwa muzeeyi we ssente kati kyekimufuukidde ekizibu. Olw'okuba nti first and foremost omuzadde talina mulimu kireereese. Omwana omusuubira kukola mulimu ki? Ekyokubiri, omwana ono talina parental guidance eri maama we ye yamukozizza. Ne bwandibadde nga wafuna omukyalo omulanga amanyi okusobola okukwataganya omwana yandibadde amugaidinga bulungi so siggwe. Omwana lyoyagala mufula ATM omwana n'agaana kubanga previously omwana yakubanjako ssente zisukka mu miliyoni 4 n'ogaana ozimu omukuba bukubi. Ekyokubiri, omwana ono alina record zajja okwavya mu public azikuba ensi ejja kutya. Naye nze nkulabula genda mpula ku mwana oyo muleke abeere kyali kubanga siggwe amutegerera. Ekikusinga okuluma nti omwana yagaana okuwa ssente z'akolerera azissa mu boyfriend. Kati gwe kikuluma okuba nti oli gw'oyise kkoni yalya ssente za muwalawo nga gwe tolina z'olya. Which nti buli muntu abeera ne destiny ye, buli muntu abeera ne choice ye. Kati sebo ngenda kugamba omulundi omulala obanga omanyira abantu bangako wookoma. Naye nga nkubudde bye nkubuulidde nti mwana mugimu ava ku ngozi bw'oleeta omwana bw'alina okkula. Wakola ensobi wadde mama omwana yanoba walina omufunira omuntu omulala asobola omugayidinga n'amufuula mukwano gwe n'asooka abeerawo. Ensonga z'abakyala ziba z'abakyala n'ez'abasajja ziba z'abasajja. It was a mistake. Omwana oyo wakibadde wadde balumulekera nnyina n'amukuza bulungi nnyo kuba ensonga z'abakazi. So nno toddamu kuwalampa bantu wadde ogamba nti weegumya naye ekituufu okimanyi ate nga kijja kuvaayo wabula nkulabula. Tosindiikiriza omwana oyo. Nkubuulidde lwaliyo ekintu kyonna ekitategereke kajja kuvaayo ateeka nuclear ku media nga ne batedde voice note eyo. Ojja kwewuunya ensi ate ensi eryewuunya. Kikyo kigenda maaso. Kinjagadde okutegeeza olwaleero. Naye nga bazadde mwenna mukuza abaana mu mbeera esoboka sina kindi. Abaana mutabakuze mu mbeera esoboka abaana bajja bafuukira ekizibu. Mukitegedde bulungi nnyo. Nze eyebadde submission ye ku nsonga eyo. Kubanga ffenna tuli bazadde ate tulina abaana. Ate n'abazadde kino mukitegeere. Buli lw'ozaala omwana gwe nga teweetegekedde bye bino by'ogenda osanga. Nkiddamu abazadde buli lw'ozaala omwana gwe n'oteetegekera n'oteeka hope essuubiro lyonna mu mwana oyo omwana agenda kudisprovinga agenda kudisappointinga ku last.
Right now wetwogerere sawa zino abazadde abasinga obungi mulina abaana naye nga abaana tokuwanga wadde ekitole kya sabbuuni wadde ekkiro ya sukali naye nga muinvestingamu series zonna abamu badokita abamu batica abamu bali mubabyobufuzi naye nga tasobola kukola kubanga abaana nabo balina okutekalinga on life yaabwe kanjira kugamba buli sente yonna gy'okola ng'oinvestinga mu mwana baako gy'oteekawo saving egenda okuyamba after 60s 70s otherwise mwonna osubiriza mwana kumbera yansinga bwekyuka muganda ogenda kubeera surprised ojja kufa kulesa n'obulimu abo kusiri n'obulimu abo bukusanya nga tutegedde kigenda maaso mu nsi ensi yakyuka buli muntu alabako mwalina okuyita era mwalabire ejja bitambula ng'entulege otherwise abazadde buli kyokola koza kabanye ng'akoza n'owebwa nti olina okwesevingirawo omwana wo atuukira okugenda nti ali independent nga nawe osobola okwebeezaawo gamba ng'olina bizinensi olina ennyumba z'abapangisa oba oli ku faamu yo weetuulidde ng'omwana obazze oba tazze osobola okweyimirizaawo otherwise mu abazadde abateeka hope mu baana kamuinvestingemu ssente in return ajja kunziriza oswadde kwena ensi edduka speed ojja kufa pulesa bakusale ng'ofudde ate bakuziike ensi esigale ng'etambula kigula lugi nkigadde ngenze ku video yandeesa alright yosseri kansubire nti omaze okutuuka yosseri tibahabulwa kino kyekibuuzo kyensooka okubuuza mutabani wa kalekezi nsi yaletamuzezedde ensanga bisibe owaayi bannayuganda mwatufuulira ddala mbuzi zino ezaabitanga temukyatubula mu magezi nkiddamu yosseri bannayuganda bafuulira ddala basiru mponga byo yabatategererako ddala ng'omwogezi wa poliisi olw'amagye kansubire nti mutegeera bulungi nnyo oba mubulamu okutegeera ngera babuuza kuva ddi mu buli kimu kyemukola mukikola mu gibeesinga wano mu Buganda yosseri lwaki buli kintu kyonna ekikolobero kikolebwa mu Buganda lwaki buli kintu kyonna ekikyamu kibeera mu Buganda wano Senyiga lumema wagwa 17 yajja yasibira mu Buganda era wabadde okwetola Buganda Ebola wazze abadde mu Buganda okwetola Buganda tavaawo lwaki ADF noga nti operatingira mu Buganda on a daily basis onoonya mu Buganda ate ng'onoonyeza amanya ga kisiraamu wakite mutubala mu magezi mwagambye nti mwakutte omusajja emakindi awo n'ebyokulwanyisa era nga wa ADF olwanjagala omwogezi w'amajjajje ekisookera ddala ADF ye Museveni era n'obuyeekera yabutegeka ebintu binamukola tubimanyi bulungi nnyo nti bitegeke bulungi nnyo njala sooka kubuuza bakulu mwe tugamba nti omusajja abadde wa ADF mumaze ebbanga mutambulirako mpaka lwamwamukutte naye njala sooka kubategeeza omukulu ono bwe yabadde ayogera omwogezi wa poliisi ebiga byayogedde nga tebikwatagana facial expression e body language byawukana ku byayogera ekyokubiri oŋŋamba otya nti omusajja mwamukutte nga mumaze ebbanga mutambulirako naye buli kintu kyonna ekyabadde ku siini kyabadde well organized bwe tuba tukola search nga tulimu investigations bwe tuba tukola search ekisooka wateekeddwa okubeerawo nga chairman w'ekyalo waali ate ne suspect gumwaleese oba in fact mwasega mu suspect mulaze temulese tabadde ku TV temula why luli mwagenda ne mukwata obwana obuto obw'emyaka 8 ne mbuteeka ku TV ne bwogera ono suspect gumwakutte makindi mama leero temwayagadde muteekako mu kamera gyayogera abuulire ensi luli mwaleta mwana wa myaka 7 ne bwogera kale mwagambye mwa suspect tetugenda muteeka mawulire whom are you fooling kyetuyita search nga munoonya obujulizi suspect yennyini gwe bakutte mulina omukwata ekisookera ddala mulina omukwatira ku kifo wennyini ku siini kyekisooka naye ba temukutte ku siini ne muleeta ne mutandika ne muyingira enju nga chairman waali ne mutandika okukebera kisenge ku kisenge ne mufuuza buli kimu nga kimurecorded naye ennaku zino mulina bannamawulire abammwe abaseemwayo aba iso ne bajja ne bakajja ne kamera ne bakola buli kafankula yena ne mujja ne musetting ebintu ng'ebintu byonna biraga nti ebintu bipya biteekege kati babagana amasasi gali well reserved nnyo gali arranged nnyo
Kambala gekira musoke muti. Zino chemicals wagenda okuva okulya nokombe sowani. Bucket mpia bwe tukuteziriko wadde akafufu. Obudomola bupia tebuliko wadde akafufu. Obudomola bupia tebuliko wadde akafufu. Bonna bupya bulungi nnyo tebuliko wadde akafufu. Awo bucket tekuli wadde akafufu. Njoba zibazimaze mwezi nezino bucket zabadde za lunaku lwennyini lwakutte mbo lwamukutte ne bana basajja bategera lunaku ki amasasi gagano gana amasasi mwagambye mwakutta amasasi ne mondo era gamuga pisto kati bakulu twagala tube bantu bakulu nategera bulungi nnyo mwakutta amasasi mwakutte ne mondo naye ebintu bimwakutte byonna nga tebikwatagana byawukana biringanga era mpale za Museveni tebikwatagana bibyo tuvuddawo video yeruwa linda ko omusanyi kanzanya video eno baliko omuntu kubakutte ulira bulungi nnyo okuba omutujjo Muhammad Kayemba Lumbuye yita MK abyokwerinda bagamba bamaze ekiseera nga bamulondoola omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agamba nti Kayemba n'abalala enteekateeka yaabwe ebadde yakulumba mmotoka z'abakungu ba gavumenti ab'ebyokwerinda ssaako abantu ba bulijjo naddala awali omugotteko gw'ebidduka ono abadde aliko wapangisa mu Kigaga zone ku luguudo lw'Essalaama. Pause. Ulira omwogezi wa polisi yagambye nti bano badde bayina enteekateeka etega abakungu ba gavumenti nga bali mu convoy babakuba amasasi oba batege boom nti bamaze ebbanga bamulondoola kati njagala otunudde kye tuyita facial expression yengeri omuntu gy'atunulamu body language nga yogeramu ebigambo otunule omusajja ne stories yabadde agenda okugera tazimanyi mugena tune engeri gyafulumyamu ebigambo n'ebigambo byayogera nga tebikwatagana omanyi bano abasajja bayaaye tugenze maaso wulira bulungi nnyo kati gagumbi sitwagala mbere basiri nnyo kutuuka ku the extent tusinga fata abataga nti twasoma njala kubuuza bwe mba mwina evidence eraga nti bano babadde ne mission ekuba convoy z'abantu mujulizi ki aliwo era mujulizi kimulaga nti bano abantu badde bagenda kuba convoy z'abakulembeze kubanga mutekiki nabagesa corporation mutekedde kubanga mwina obujulizi either buwandiike nga buli verbal obanga buli recorded mu audios omutayagadde kuzanya buli luddawa brains a monk kati mulizo no musajja nga yogera ebigo byagenda okwogera asika bisike yenda atunda omuntu wango oyogera straight amaaso gano gabira mu kamera noyogera ekigambo nga okijja moto okiinako obuvunanyizibwa niraba omusajja ono byayogedde ng'okyamya okatono kuva ku luguudo lw'Essalaama mu Kigaga zone mu Gomba y'e Makindye ab'ebyokwerinda okuli poliisi etegulula bbomu poliisi erwanyisa obutujju ssaako abamaje ga UPDF basazeko ennyumba ey'emizigo ebiri ennyumba entere mu kikomera era nga Muhammad Kayemba ng'olumu yayita MK n'abalala abatanategereka bwe bapangisa ola kigambibwa nti babadde tebasulawo abakugumbi okunoonyeza okw'enjawulo ku bya bbomu batandise okubako ebibeekebejja okuva ku ssaawa 6 ez'omutundu era nga bamaze essaawa 5 namba okuŋŋaanya kibayisa obujulizi ku Kayemba bane bamusindise ajje akube maddala abakulembeze ba government officials abatambulira mu convoy oba mu lunyiriri lwa motoka oba abakumaddembe abatambulira mu lunyiriri lwa motoka oba convoy oba tasobodde okukuba abo agende mu kifo kyonna eriwo jam akole kyasobola kukola ki okukola mulimu ku bizuuliddwa mu nnyumba eno poliisi byeraziba n'amawulire kuwaddeko emmundu ekika kya AK-47 amasasi sako emmundu eya AK-47 n'amasasi naye tunuulire emmundu bano abasajja balina emmundu zebajja ewaabwe zebateekako ez'ebizikiti naye ndo zezimu ku mmundu zino enkadde okuva eri gye bajja batta abantu zonna zemmundu zebajja bafulontinga wulira bulungi emmundu yiye emmundu mugira emmundu teriko na kiti yonna nkadde enzibu kati ate amasasi mapya emmundu bano abasajja babategerano tugenze mu maaso okozesebwa okukola ebiwatuka ebintu gye twazudde abakozesa eyokukola ki eyokukola bomu twazudde material ba gye bayita falcon waliwo endala gye bayita sulfuric acid ne powder za njawulo waliwo nitrate lead nitrate n'ebintu ebirala
police enyonyedde ebikozesebwa bino obudomola bupya tebuliko wadde enfuufu erimu obutale mubutale bwawa naye abantu tebamanyi sebo omwogezi wa police specific market sichi batunda zino powder chemicals mugamba zibaba bakutte n'abasajja bano waki tembala mu bantu amagezi kati National Bureau of Standards ekebera emitindo gy'ebintu bino emanyi specific market sibatunda ebintu bino era nga n'abagenda egula ebintu bino either ba chemists oba bantu abakozesebwa ku byokwerinda mulese ensawo namba erimu powder waliwo tugenze mu maaso how dangerous it is naye bo babimanyi ebizuuliddwa bigenda kutwalibwa okwongera okwekebejjibwa olida kati ebintu bino bagenda kutwala eri mu directorate ya forensic erinaggulu bongera okwekebejja n'okukola more analysis okulaba nti bino bintu ki ate singa already amaze okuspecifying ebintu bibasanze ku scene kati agambe nti bagenda twala ebintu bino ku directorate ya forensics enaggulu bongera okukebera biki already you have already specified chemicals musanzeewo nejebetoloze babigula ate ogenda ate linda ko ogambye nti bagenda kuddamu bekebere nga bagenze naggulu tukimanyi nti abakugumu okukebera ebintu bino era beba forensics na bomb squad bwamaliza mu video agamba nti bishina bakiganye tujja kwetagisa abakugu abalabe balwa mu Uganda abantu abali qualified okebera ebintu byonna biba forensics na bomb squad bala kile mugenda okuleta video yino kanjikomekereza okakasa ebimu bayinza okuyita ebitongole birala bitongole ki batwegateko bitongole ki bitongole ki amasasi mogala mapange bulungi nnyo bastola songa magali 12 tegabaddemu wadde akabeera kalabisenga kapya anti Uganda eri wakati nsi endala nga ensi ezo balina entalo sobola kwogera ku nsi ezo kubanga mbu Uganda eri wakati w'ensi eziri mu ntalo mbu kyangu nnyo omuntu ogenda oggula emundu n'amasasi n'obiyingiza mu Uganda n'ogakozesa okulwana naye ensi ezo tagenda zoogera mu investigation bwobanga oli conksure ku information gy'owa ngero ina evidence market gye batunda ebintu bino kiba kitegeeza nti you can easily identify abantu gye bajja ebyokulwanyisa kiki ekiganya okwogera ensi zino ensi gye tumanye erimu olutale twetoolodde ye Congo kati sebo gwogamba otya mbu ensi zitotole ziri mu ntalo mutosobola zoogera tugenze ma ate nekirala ogamba nti mugenda kuleeta bale balemeddwa mugenda kuleeta ebitongole ebirala ebinoonyereza bitoko bisobola okuwa evidence ku bintu bimwakutte brain is a monk ebitongole biri ebi wano ekitongole kya police ekikola forensics kyekitongole ekinoonyereza ku buli julijulizi bwonna obwetaagisibwa okukola balyoke bakole faro y'ekintu kino okujjako n'aba bomb squad kitongole kikimwira mu Uganda National Bureau of Standards tegenda kebera kilo za bintu biri original oba fake nemwe bwe mutulabako enviri nga tetukyazisala obwavu mulowooza tetuli bantu bala tutegeera kamalayo video yammwe bulungi nnyo amateeka tegakkiriza kwogera ku nsi ezirimu entalo n'ofuna amasasi n'ogula okoma wano mu Uganda mwena mujja mugagula abatuzibweko ebogedde kubadde basula mu nnyumba eno wamma sigenda kwongerayo onyango go and eat your mother something because you think people are stupid that sisobola kwogera ensi zirimu lutalo mbwate tujja kufuna balaba expert mu Uganda mulimu ebitongole ekya bomb squad ate ekya forensic kyekina obuyinza kati mwatunyalira mbweno mwe mujja kusirwaza bannyamwe temujja tumanyira ku nsi kuno tukooyo obuyayi kyonna gye kiraga mufumba olugero luno okulutambuza mpola mpola lugukire ku Robert Kyagulanyi Center. By the way, Mr. President, I'm here to inform you that whatever is taking place in Kampala, mostly in Uganda, these people are trying to cook around the story, and that story end up pinning you. So be aware, whatever is cooked by the police and military and the entire government, they are cooking this story, and at the end of the day, it will end pointing you, because I've got the reliable sources informing that they are trying to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu so that they can put him under prison so that he can again appear on the ballot paper come 2026. Naye ffe tetugenda kutuukayo. Noza mukitegedde bulungi. Mukulu Onyango. Bye.
All right, aonvuddewo. Kati nga bwe bagenda nti ebintu bingi bitambula. Ekiri ekkongo mukimanyi muganda nge pata jana bibagamba ASPS mu jana bibagamba ne mbitegeera. Kanjera bategeeza ekiri atabale kyekire nasigadde waka. Ekiri ekkongo kisa kitokota. Oba kitokota sikisandikire. Naye njera bategeeza na kino kakibagamba empola. Abasajja nabaga bajja kwekulira akabazize kugulu kati bakeekuliddeko. Wetwogerera mu kyali wa Yoseri Pilato naye mbeera si nnungi bamunyonyogera ebigere naye nga jjukira nabagamba ko Pilato kano kabagamba kamba saagala mu bangi bawulire mbagamba kamba Pilato bwe bagenda ne mukulu munne Yoseri Kongo bagende batenkula olutalo basobole okusalako ekitundu kiri ebintu bitandise beefuukira wetwogerera kati essaawa zino Pilato yawaayo Yoseri eri mu UN n'amwoyo ne mu America nti Yoseri ya supporting M23 nebinyiza Yoseri kati Pilato engeri y'abakubbe ennaku zino bazza Pilato talina asimbi Pilato yabadde agudde mu mbiza abayaaye ebbaluwa yiino yabadde ku mutimbagano ali banajeeganda yiyo yabadde agudde mu mbiza abayaaye jjukira Pilato alina abasajja bannannyini nsi ne tebamuli bulungi ebbaluwa yiyo nga Prime Minister ategeeza ensi ku biki ebyaguddewo kati kiri bwe kiti Yoseri olwategeera nti Pilato amaze omuwaayo Yoseri n'agamba kana akasajja kandiddemu olukwe kankakolera olukolala kati munnange Yoseri ayinamu abasajja ba M23 ayinamu ne Kayumba Nyamwasa kati Yoseri ali mu contact ne Kayumba Nyamwasa kati baagala mujja kuulya gye bujja kadonga nga Pilato naye batandise omuyonyogera ebigere kubanga eriyo abasajja bye yajjako obuyinza ate Yoseri yamuyamu olukwe kati Yoseri yagala kuzeeko Kayumba Nyamwasa n'abala bali Pilato kati nkamba somero ka message kano katono nnyo muliko mutegere Pilato ali mbizibu munnange wulira nno etambula bwete Republic of Rwanda eggwanga lya Rwanda the office of the Prime Minister office y'abasawa minister communique etegeeza bwete the night of January 11th in Kigali the military service interrupted a military network with ammunition and other war materials after having made inquiries in the military service confirmed that it was a plot to seize power by force bagambye nti ingena kuzo mwezi 11 omwezi guno gunyiri gwe tulimu ogwa January mu kibuga Kigali Rwanda ekitongole ekyamaje ekiketira munda mu ggwanga lya Rwanda kyasobodde okugwa mu lukwe olw'abasajja nga balina ebyokulwanyisa nga n'ebyokulwanyisa ebyolutalo oluvannyuma lw'okuba nti bafunye okutegerezebwako nti wabaddewo ekigendererwa ekyokutwala obuyinza n'amaanyi mu ggwanga erya Rwanda biri wa Pilato mbagenjogera mpola tugenze maaso. The Rwanda government deploy and strongly condemn the participation of Rwanda in this coup d'etat operation. Eggwanga lya Rwanda mu ngeri ey'okuvumirwa ekikolwa kino ekyokwagala okutwala obuyinza obw'ekimpatiira bakivumirira okuba nti ekintu kino kyabaddewo era nga bakyanoonyeza kyavudde ku ki okuba nti badde baggyewo gavumenti eyo tugenze mu maaso. To this government impora the curfew every 9 p.m. and launches the procedure of identifying all foreigners residing on the national territories for the investigation service section will be applied for every traitor Rwandan citizen. Nibagaba bati nti enkola eno government yataddewo curfew oba ekkomo ku ntambula ng'enkomo lino litandika ssaawa 3 ez'ekiro era kino kigenda ku buli muntu yenna omugwira okuba nti osobola okwennyonnyolako woosula woobeera n'ekyakuleeta Rwanda kasitoma ng'osangiddwa mu kitundu mu ggwanga lya Rwanda nga n'okunoonyeza bwe kugenda maaso okuba nti bayingira n'okunoonya abagwira bonna ababadde mu kintu kino wepo n'abanyarwanda bennyini ababadde mu kwagala okumamulako gavumenti ya Pilato tugenze maaso. Done at Kigali, January 12, 2023, on behalf of His Excellency the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame, nekisainingibwa Dr. Eduardo Ndigirigente, Prime Minister. Kati already ono yabirimu eno Yoseri tibabalo tabasira mutano wa kalensire tensezide sanga bisiboloso ngati Pilato previously yamuwaye eri naga akasajja kano kali demo kati ara kuseyoga nange
mbagambi nabagambi ekigendo otwala abasajja bana babiri bonna kijja kuveeje mbagati ekiri atabali kye nasigadde waka omuntu yenna eyagende Kongo mujja kukijjuka mujja kajja bajjutuka nomukitegedde bulungi yensonga lwaki mwana ka video akadde ku mutimbagano Pirata bwe video n'agamba nti nze saagala muntu atiisa era buli muntu yenna omanyi nti oli mu Kongo nga wava Kongo ngenda kukwatagana gavumenti yetu zeemwe namwenda abakongo muddeyo Kongo kubanga yakitegeddeko abali mu kintu kino beba obudde buno buzibu nnyo njala kuyita mu kuba information enna nnyingi alright tugenze kwono mujjukira batwali mu Chogam betwali mu kiseera kitwali mu Siriga 14 nga batugadde ovuyo bungi nga abaana n'abazzukulu abakona b'emikwano bagula emmere okulisa banda Uganda omwali amayinja amasonko ne bagwa bidde n'obuwunga obufu kati omwami omu ku state agent aludde nga akolya government nga bamutekamu ssente okuzimba za KDZ Moro kati mbunembu yabuze bamunoonya era bamutaddeko ekiwandiiko kya milioni 5 bomufuna gyali bamuyita yeeyita Mr. Horad Byamugisha yono gomanyinga aponye yabuze naye ekyamubuziza kamba weko katono kukulu ku information gye nafunye kati wulira mujjukira omuwala go basalako engalo oluvannyuma ne baleeta omutwe nga bamuggyeko omutwe nga bufu kati omwami ono aponye yomu kuba state machineries abadde bakozesa ssente za gavumenti okuzimba ebizimbe ne bagamba nti buli mugagga yenna badde akolera Museveni yese lyagala bintu bye ng'obudde bukira kubanga ekiddako takimanyi factors ziri 3 muziwulize bulungi nnyo ensonga lwaki omwami ono yabuze bawambye omuwambe 1 either babadde bamunoonya bawe ebintu byabwe ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ne bamulinda kati ezimu ku koze zaamukwasizza either kugenda kubawa transfer forms zaabwe kubaddiza bizimbe byabwe kikisooka ekyokubiri Katonda abamuyambye n'akomonga mulamu ajja kuba n'omukisa bw'abanga amaze obbo ebintu nga temulinaako buzibu bayinza omuta naye ajja kuva nga amaze omusibaga era tajja kuwangala bbanga ddene aponye ng'afudde mujjukire ono alina akeedi ku Arua Park impitirivu alina aponye hotel alina na is it mega standard supermarket eniru waggulu ku park empya ne wala zonna zono omwami nenga jjukira za first family kati ye mwami yinasereza abana abantu bonna kati batandise okunoonya abagagga bakwata kimu ku kimu nze mbagambi either abadde ababuzaabuza nga tagala bo bintu byabwe kubanga ssente azinda z'abana abasajja bwaddanga mulamu Katonda yamanyi bw'anaabanga afulumye either ku bintu bibiri ayinza okuba mufu oba ng'amaze omusibwa mu butwa afe ngaye bakola omusajja wa Avema mwenna bamanyi Avema ye musajja eyazimba ebizimbe bya Chogamu wali eyizitibwa obwebajja naye bambi temwategera nti ssente zaali za Museveni ne family ye ne babasiriza Chogamu nakati ebihoteri byabeeramu emiti kati nonde kibagenda omukola aponyiso bamutaddeko milioni 5 amalabako naye nga yabuze naye nga jjukira ono muntu waabwe jjukira batuwa amayinja ne batuwa obusonko n'obuwunga obwalimu envunyu ono nga yomu ku baali ba suppliers ab'ebintu ebyo kati yabuze bamuwambye abasajja baagala bintu byabwe kali awo nvuddewo ndyoke ngende ku information endala manyi ala kuyita mu bwangu information na nnyingi ate obudde bundeka alright kati nange budde nga budduka ndowooza kansooke neno statement mwenna mwalabye ebyabadde ebusoga n'ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulembeze n'akakiiko akafuzi aka National Platform okuyimiriza mbagirawo abakulembeze ba National Platform abamu mu bitundu by'ebusoga byavudde ku kavuyo akabaddeyo oluvannyuma lw'abantu abatanategereka okulumba maama w'omu ku bakulembeze ba National Platform omu gwe bayita Pastor Andrew Muwanguzi ne bamulumba omwagalo mutta so bye byavuddeko ebbaluwa eno ka video bankyakayina wano mbalageko entabo we yavudde ka video nkalina wano ne mwakalabye kebadde balumbira maama wa Muwanguzi ke kavuddeko ebintu binenge ekintu kino kivudde mabega nga kizze kibeerawo nga waliwo obutakkaanya wakati mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu by'ebusoga kati ebbaluwa eyawandiikiddwa abamu mwasabye nzi gyenjogereko nje bataputule gyenjagala okuyitamu mu bwangu esoma bwete
Esoma January ngenda kuzomwezi 12 mwaka 2023 okuva mu National Platform statement on suspension of the leaders and appointment of special committee to investigate their conduct. Bagambye nga January nakuzomwezi 12 mwaka 2012 mwezi gwa January mwaka 2023. Ekiwandiiko kino nga kiyimiriza mbagirawo abakulembeze era n'okulonda akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku mbeera n'enneeyisa embi ey'abakulembeze abawumuziddwa. Tugenze maaso. The past month there have been many scrambles in the fight and divisions between some of our leaders from Busoga sub-regions. Those divisions have greatly damaged the image of National Platform, threatens amongst our members and supporters. The divisions have been aggravated by several leaders through their communication and various media houses and social media platforms. Bagambi babate. Nti emyezi giyise nga wabaddewo obugugulano n'okulwana n'enjawukana wakati w'abakulembeze mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu byonna ebya Busoga, ng'era obugugulano buno buvuddemu okwawukana n'okuleeta ekifaananyi ky'ekibiina kya National Platform wepo n'okuleeta akasamalo n'okutiisatiisa eri members abamu wepo n'abantu b'omu Busoga n'okwawukanya abantu bonna. Kino kivudde ku butakkaanya obaddewo mu kitundu ekyo eri abakulu abakulembeze abo. Kino kivudde mu njogera mu bikolwa n'okubiyisa ku mawulire ku mitimbagano gy'omutimbagano ku intaneti okubanga bibadde bikola bitambula nga bisasamaza wepo n'okutiisatiisa abantu n'abantu abamu okubatuusako buvune. This goes contrary to the obligation of the member and leaders within the party as stipulated by the Article 53B of our Constitution, which requires all members to conduct themselves in a manner that does not bring dispute to the names of the party. Bagayibati. Nti kino kigenze okubaawo nga kino ekintu kyonna ekigenda maaso eri abakulembeze ne bammemba b'ekibiina kino nga kisinziira okuba nti kyonoona ekibiina kyaffe n'okukireetako ebbala ebbi nga kino kiwandiikibwa mu ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro 5/3B akassemateeka w'ekibiina akeetaagisa buli mukulembeze yenna ow'ekibiina okuba nti yeeyisa bulungi nnyo obutaleeta buvuyo n'okuba ng'akulembera abantu bulungi nnyo mu kibiina kino. Tugenze mu maaso. The party has made several attempts to resolve those matters amicably but to an over. Bagambye nti ekibiina kifuddeyo nnyo givudde katono nnyo okubanga kibadde kigezaako nnyo okuteekawo embeera ekkakkanya wepo n'okuteekawo entotto okusala ensonga zino zibeere nga zidda mu nteeko, naye bino byonna biremeddwa okubanga bituukibwako mu ngeri yonna ebaddewo. Tugenze maaso. Accordingly, the president of the National Platform, the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu, had with immediate effect suspended the following leaders from their respective offices and instituted the committee to investigate their conduct and advise the party on the way forward. Bagambye okusinziira ku mukulembeze omulondo w'eggwanga era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bonnambiro yalagiriddewo abakulembeze bano bawummuzibwe era n'alonda akakiiko mbagirawo akagenda okuba kakola ku nsonga z'okunoonyereza ku nsonga ezivuddeko obutabankola obutakwatagana mu nsonga zino ez'okwawulamu n'okutuusa obulabe ku bantu bannaabwe, era n'alagira abantu bano wammanga okuba nti bagenda okukolagana okukwataganya ensonga ezo nga nina bugisimufungize olw'ensonga nti zino si z'embeera ekibiina mwe kitwalira ensonga zaakyo. Abakulembeze abawumuziddwa mu bbaluwa eno be bano wano wammanga. Asooka mulimu Bijirwa Moses, ono nga yamyuka omuwandiisi era omukubiriza w'ekibiina kya National Unity Platform mu Busoga region. Mulimu Pastor Andrew Muwanguzi, ono nga Eggy, head of patriotism and ideology. Mulimu Bam Lulenzi, coordinator Busoga sub-region. Mulimu Mukuve Ayagarachi Jamal, Eggy, coordinator youth Busoga sub-region. Mulimu Nsongambi Saulo, Eggy, district chairperson Jinja. Bano ge mannya 5 agawumuziddwa era nga tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mpaka ng'embeera zino zonna zimaze okutuzibwamu era ne ziddibwamu bulungi nnyo. Tugenze maaso. While on the suspension, they are not expected to carry out any function of their offices or
purport to represent the party on any platform and in any capacity. Bakugambye mu mbeera ng'ekyagenda maaso abantu bano nga bayimiriziddwa tebakkirizibwa wadde okwesalimbisa wadde okukwata ku kintu kyonna ekyekuusa ku mirimu egy'ekibiina kya National Unity Platform mpaka nga embete zeeno emaze okuteekebwa mu nkola kubanga bo ng'ekibiina kya National Unity Platform tebakkiriza bikolwa bino ebyakasasamalo n'akajagallo n'embeera gye beeyisamu nga bakulembeze ekyobola ekibiina kino. Tugenze. In the suspension committee promises of the following leaders bagambye nti akakiiko akalondeddwa akateekeddwa okugoberera ensonga zino n'okutuuza abantu bano okunoonyeza ku kibigenda mu maaso kaliko abantu bano wammanga. Kuliko OHT John Mugisha ono yamyuka omukulembeze wa Fulbert Kyagulanyi Center mu maserengeta ga Uganda. Kuliko Honorable Aisha Kabanda ono yenga vice chairperson. Kuliko Mr. Kanabi Moses member. Kuliko Mr. William Ondiga bali ku Dembe member. Kuliko Mrs. Kasimu Fatuma member. Byebyo nga bibadde baluwa sijja gibalo kuba njagadde gibayitira mangu musoka mutegere nga bayabadde kubanga mwali mwabude nga temotegedde muntu ki asobola bibavunulya bulungi nnyo. Kale bazo kuba bivunudde nange nsemo bajjunnyole bulungi nnyo mulika mu kitegere bulungi nnyo ndaza mu kifunye bulungi nnyo omusera kati awo wenvudde kati ngenze ku information endala. Alright, bana Kampala mwenna abali mukono wa Kiso Ntebe mugenderere nnyo amazzi ge munywa. Nabagambe enzita y'abantu nnyingi nnyo basobola okuyita mu mazzi okubatta. Amazzi agali e Kampala gawunya gakyusa kala okuva gava ku kalalesi etali mu kala yonna ne gadda mu kala enzirugavu ne gadda mu yakiragala ne gadda mu etategereka gajja gawunya galinga ng'empitambi. Kino nakiba posting de mwakirabye njera bategeeza mwenna mwegendereza abanywa amazzi nti amazzi ga Uganda tegali safe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation si malungi kunywa kuba gajja baleteredde mutajja kutegeera. Wano tuli mu economic crisis nkiddamu ne wankubadde mulabivulu bigenda maaso. Embaga zitinkanga obutiko naye ebyenfuna biri bibi nnyo mu Uganda to the extent nti ebitongole byaggala lwakuba tebasobola bategeeza nti byaggalawo. Nkiddamu ebyenfuna biri buli mu Uganda to the extent temujja kutegeera olw'ensonga nti kati baateekawo buli kimu ekibuzaabuza media muleme kutegeera. Amazzi gaagano gava mu katampo gaako gava mu tatapu naye amazzi makyafu. Kati mulowooza munywa amazzi kumbe munywa sewage kennyini gwe muli mu kunywa. Awo nvuddewo njagala kuyita mu bwangu. Kano njala kagende gye muli mwenda bentegeeza nti gwanga lire mu ntatala byanfuna. Nfunye information okuva mu bitongole by'enjawulo mu gavumenti enfuye ekimpatiira. Ngera bategeeza ne parliament yennyini teyina wadde omusimbi ogwa teyina dde ensimbi. Nga we twogerera bame ba parliament bamutaba ku byala batakyajja tebannafuna musala teguliyo ne commission tebamufuna ne series batulya mu kikeze mutu bannaze ne parliament teyina sente lwakuba tebaagala kyogera. Mujja kirabanga ne mama Sadoli ntakyalabika nnyo ku media kuba talina series agaba ne zitambuza ekitongole teziriiwo. Ne mama Sadoli bwawerawo sente abeera akagatambula ennaku zino series teziriiwo parliament ekyanyuma ne sente ziriwo kati kino kitwala ludawa. Ministries ezimu ziri dormant kuba tezirina sente. Abamagye nababule mu Somalia ekiriyo kifumba motoko mu UPDF bo baasirika. Naye kinaddako mujja kiwulira. Bano basuubira nti bagenda tambuza ensi nga talina nsimbi. Mbagende parliament kenyi talina sente. Abakozi ba gavumenti abasinga obungi bali bagenda mu kulima. Kyokka ttaamu zigenda kudda mwezi okusomesa. Mujja kulya nga bakasomako wiiki 2 oba wiiki 3. Abasomesa batandika okwedima, abasawo beedime, polisi yeedime, ekigenda okuddako mugenda kitegera kubanga tebalina sente. Twade tuliawo ne bapostingira nti bwenna bali mu Dubai oba United Arab Emirates okwetola mu bwakabaka buli mu ggwange. Nafunye information endaga nti embassy ya Uganda mu ggwange eryo oba ne consulate bigenda kuggalwawo olw'ensonga nti bakyalina nsimbi zisasula renti, zisasula bakozi, zisasula masannyalaze, mazzi na buli kimu ekikozesa mu bulamu obwa bulijjo. Nabagambye nti era embassy eno eneetera okufuulibwa bed space gye bujjawo katono nnyo kubanga ye nga ambassador oyo wannume ekibedi gakabaga akomba musajja wattu naye tesitaziraba kati njala bategeeza
ebintu bino mu biranga byokuseka. One, Museveni yaleeta ekizibu mu ggwanga. Yakola ensobi mu economics. Nti ye yagamba seera ky'olina ofune ky'otalina ekyo mu economics kikyamu. Mu economics tugendera ku demand. Demand bwe bwetaavu. Obwetaavu bw'ekintu bwe bubeera wekitegeeza gwakifulumya olina kufulumya kingi nnyo olyoka ofune. Museveni yagamba nti gwabeera obwetaavu bw'ekintu seera ate ekyo ekintu ofune ky'otalina, which is wrong. Eyo tamu economics teriyo. Kubona bagamba no brain is a monkey. Economics basoma wa lutalo na mundu. Bwembanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai. Economics omutufu bwati bwasoma. Mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai. Nefuna bakasitoma 20 ku lunaku. Siteekeddwa kuseera kyayo no mujja ku nnusu ko muteeke ku 15. Nina ku making sure nti ngule binika esinga ku yebikopo 10 so that bakasitoma bali abeyongeddemu 10 nabo osobola basavinga ku sente zezimu. Demand mu simple terms, the demand determines the supply. Nti obwetaavu bw'ekintu bwe buyimirirako obungi bw'ekintu ekifulumizibwa, so si nti obwetaavu bw'ekintu ate kyongeza ensimbi no. Kati ya Museveni yagamba nti seera ky'olina ofune ky'otalina, ekyo kikyamu economics tekiriyo. Bw'obadde otunda ebikopo 10 ebya caayi ng'obitunda nusu 10, bakasitoma beeyongerako obuli ne bafuka 20, caayi tomuteeka ku 15. Oyina genda n'ogula ebinika ennene ejjamu ebikopo 20 n'osigala nga caayi omutunda ku nusu 10 kuba bakasitoma baba beeyongeddeko era osigala ofuna. So nga ate bw'onoddira caayi ebikopo 10 bibadde otunda nusu 10 buli kimu n'otunda 15, bakasitoma bagenda kati Uganda kirimu. Do you copy that? Mwasoma economics. Kati mwebuzibu obulu. Era essaawa yonna mukyawoza Dubai Embassy nyingi zigenda kuggalwawo nga ne bwe nasemba kuma nti ambassador wa Uganda Bungereza naye olumu agira n'abula ku embassy nga taliiwo. N'abala bangi nyo bagenda badduka ku mirimu mpolampola badizaatinga kubanga tewaliwo ssente ziddukanyaga. Museveni yakola ekintu bwe kiti ensobi. Yalemera mu buyinza, bw'amala okulembera mu buyinza n'akulembera ababbi from day one ne babba ssente. National Reserve eba Central Reserve terina ssente. Zonna commercial banks tezikyalina na capital waazo, ssente baazibbe mu commercial bank. Kyovula nti bw'ote bank eyagala nnyo abantu abadepositi nga sawa withdrawing. Withdraw kwe kujjayo ssente, deposit kwe kuteekayo ssente ng'ozitereka. Kati bank eyagala nnyo abatereka okusinga abajjayo. Yesokola kyogenda mu bank oyagala milioni 10 tokyasula zijje mu cash. Bagamba linda ekisenga olunaku luziba. Kati ne ATM baziteekako limiti ssente z'owithdraw olunaku. Mobile money bamuteekako limiti ssente zonna okuwithdrawing kubanga Central Reserve teriyo ssente. Central nabaga Central Reserve yadda kwokero house, sente zonna nga bazikunya ku border points mu Revenue Authority wona weziri. Sente zigenda kwokero house gye bajja sente zisasanya okula mu kazambi waabwe. Ate sente zimala kati ki yakola kiri bwe kiti. Mu simple terms, you can't spend much than what you earn. Tosobola kusaasanya nsimbi nyingi nnyo kusinga sente z'ofuna. Bw'obadde ofuna emitwalo 10, olina okusaasanya sente nga tezisukka mu mitwalo 10 kubanga z'ofuna. When you spend much more than what you earn, that means you're a thief. Wetaaga okunoonyerezebwako. Bw'osaasanya ssente zisukka mu ssente z'ofuna omwezi, obeera mubbi. Kiba kitegeeza balina okunoonyereza kumanya nti ssente endala ozijjawa ezitopinga up okumalayo ebizibu byo. Kati gavumenti ya Museveni yaddira buli muntu yenna amuvuganya n'asalawo amuwe ssente asirike. One, omuli ab'opposition, omuli abakolako mu gavumenti ye ng'ate omuyeekera n'abasasula buli mwezi babeera ku payroll, n'ateekawo bala DC, n'ateekawo bapiso, bafuso, bapuso, bapigi, bapuso, bonna n'abateeka buli wamu osasula. N'addira n'asaasaanya embassy buli nsi yonna w'asobodde okuba nti ayagalawo interest z'abainvestor n'abateeka eyo. Kyokka nga ssente zigenda okujjukanya embassy ezo tazirina. N'addira amagye g'eggwanga n'agateekamu forces ezize. N'ateekawo CMI, ISO, SESO, PUSO byonna n'abiteekamu birina okufuna ssente. Kati nabanga alina okuteeka ssente mu Banyarwanda bayingiza eggwanga okukompromisinga okukwata ettaka okulwana entalo e Congo okulwana entalo South Sudan okufacilitatinga Rwanda, Somalia, Ethiopia. Nabanga yagazia expenditure ate income nefunda. Omanyize njala basomesa ebigo buli muntu akitegere bulungi nnyo. Kati Museveni yagaziye ensaasaanya ye. Ate nyingi zayi nefundira ddala to the extent tujikubye ekigegudde. The fact is, over the real reason as to why nti omusajja ono economy agisudde. One, yeewoze ssente nyingi nnyo kati ali ku limit esembayo. World Bank tabakyasobola mula kubanga
kubanga ali buki babayita bani babayita defaulter mu World Bank Museveni defaulter mu IMF Museveni defaulter tasasula kati tachaina banke mula sente chaina okola kuchunya mu bana Uganda kuba mu sente ali ukasasule ningi byasola takola ki tabirina kati awo wali ekizibu yagazi yensasanya yensimbi nga nene nnyo enyingi za nefunda ntujikuba mu ekituli kata kyasobola kufuna sente alina kuchunya bana Uganda ali ukafuna sente nenga ate ebitwala sente bingi nnyo ebizingiza bitono nkiddamu ebitwala sente za government ya Museveni bingi nnyo n'ebizingiza bitono nga nekyandibadde kiyingiza sente yego muna Uganda naye ate muna Uganda tosobola competinga na muntu mugwira addukanya business mu Uganda kubanga tasasula musolo gosasula musolo mukitegedde bulungi nnyo yeyo simple mathematics kati anytime edoing one ti embassy mu yafuse bed space temwewunya bajja teka ko office akatono okubuza abuzaawo bamanyi Museveni nakuzomoza next week oba next week ayinza ogenda ke Dubai doza ayinza okusabayo ka offer biki okula nti taswala nnyo embassy okuggalawo nenga nedda nyingi zigenda kuggalawo niba diplomats banji bagenda kutandika okudduka kuba tebalina musala kimu kitegedde bulungi kati mulowooza mwe mukola bitambula bulungi nnyo reason as to why bintu bino bitambula yesongo lwaki bakyaja mu kaini box ko kutisa kisolome kwogera ku nsonga zino kubanga bakimanyi kyokola kyamaanyi nnyo mukitegedde bulungi nnyo so abasajja eyembeera jimbatuusizza mbuli ali ongoloza mbu tokyakula mukola bulungi nnyo kyagula nkuga nti tulwane mpaka last awo nvuddewo katuwuliriza ngenda kuzanya ka video kano nenjagala omuntu yenna ofuna ebintu bino bibiri ekisooka mu bulamu omuntu bw'afuna ssente ayagala nnyo okubeera nga mulamu era abasinga obungi mugula life insurance abalala mubeera ne medical insurance life insurance osobola okuteekayo obulamu bwo n'obuyinsuwalinga nti bwe bafunye ekizibu ekiti family yange mukisasula ssente zonna nezimwongeddemu nti ye egyo tutala life insurance waliwo kye tuyita health insurance nti osasula eddwaliro oba osasula insurance nti bwe mba ndwadde wa family yange teyeetaaga kusasula ssente batola ku ezo bintu bibiri byanjawulo kati waliwo omusajja mu Faransa mugagga yasasula insurance n'ateekayo kye tuyita life insurance ya bukadde na bukadde bwa $1 nga bw'afa ssente zino family egenda zifuna kiki ekyaddako gaayo ono yakola obusiru ayina abangi mulaka mwabukola nnyo gaayo ono yamanya nti ensi yalwana ne Ssenyiga 19 wepo n'engemeso zonna ezaaliwo nga abasajja bana bakola engemeso zino bateeka ebintu bino ku website ne bagamba nti bakugema bino bebiyinza okuviiramu era ne bagamba tebalina buvunaanyizibwa kusinga bakugema ki kuki ekikutuukako bagiteeka ku mitimbagano wonna baga nti fe tukugema Ssenyiga 19 ebikuvaamu tetuvunaanyizibwa ku byo ne bateekawo n'obukwakkulizo obukulaga nti bino biyinza okuvaamu mu bintu bino naye nga ate balina okukola kibalina okugema kati gaayo ono yakkiriza ye n'agenda wiringire ne bamusibaga bamala omusibaga munnange ng'afa famire ng'ekireyiminga mbu oyagala ssente ze babagambye nti ekituufu kiri nti tetugenda basasula millions and millions etalamu ze yasasula ensonga nti yagenda okwegemesa ng'amanyi kiki ekyali ku website babaga nti bakugema tebavunaanyizibwa ku bivavu nkugema kati ebyamusse tetuvunaanyizibwa ku nsimbi ezo kati buli kimu kiweddeyo tubanjibwa n'abala bangi babikola ka video kaakano kankabazanyira mutegeere mulyoka mutegeere kye tubagamba nti bwe tuba tubaga temukola kintu gundi mubeere muna amagezi kankabazanyire. Dr. Peterson Pierre with America's Frontline Doctors, bringing you today's Frontline Flash. So in France, there was an elderly, wealthy businessman who got out life insurance for millions of dollars. He got the COVID vaccine and he died. So the life insurance company is not paying out because they decided that the COVID vaccine is a medical experiment and death from a medical experiment is not a covered entity. Furthermore, even the judge says that the side effects from the vaccine are well known. They've been made public. There's absolutely no way that this gentleman could not have known the side effects. He willingly chose to get the vaccine, and he died as a result.
And because it was a choice, they're calling it a suicide. And suicides, along with death from experimental drugs, are not covered in life insurance. So I know what you're thinking. Oh, that happened in France. Sigera kiddamu lyomu wetera okyoyagala nkulenga abantu abakulu. Kale kanyere ku information tudduke kubanga tusigaze dakiika 3. Alright. Iyo diversion bibagambye economic crisis bibagambye biche bifacing imwa atugenze ku Nambole. Ettaka lya Nambole njagala munjulire ng'abantu abakulu babadde wano. Ekisaawe kye tukitute ku ttaka lya Buganda. Nabulira story ettaka eryo buli kimu kiriwo. Nemba gamba nti ekisaawe kino bakikola kyakolebwa perimeters yetuyite bisaakate byasookawo nga tekyafikitinze bantu bali rwanda balisigaddewo. Naye we twogerere essaawa zino Janet Mohozi n'abasajja bali mu State House mu mafia baagala twala ttaka lino. Before bino biranga tebinajje beeko noveting ekisaawe Nambole. Already baali bazimba ddanga babeetolozza ettaka lya Nambole limu balitutte. Ne basibirayo n'abantu. Ba state agents, ba state mafias. Era bino nga tebinnabaawo kati bino beekwasa mbadde bali renovating nga sibe bazimbyeko ettaka lino baagala ditula nga limaze kuzimbibwako kisaakaate kyonna. Naye bino byonna bigenze okubirawo nga okuzimbako ebisaakaate bino byatandika dda ba individual muno nga bikulembeddwamu ba state agents nga balidingibwa mu Hozi ne Janet ne Museveni nga beekwasa mu simu bya kisaawe kumbe bananyini baagala kutwala ttaka lino. Otwogera abantu abali kuliko ettaka lya Buganda kuliko n'embuga za Buganda n'embuga y'omuzimu gwa Nambole. Abantu abasoba mu 15,000 tebakyasobola kufuna access we bayita babasibirayo babawadde ennaku balyamuke then bamala okukola ki batwale ettaka eryo. Kino kyenjogerako nkibategeeza nti tosobola kuddira muntu n'omusibire kuwa badayita ng'ate kubo n'abaasooka okuzimba ekisaawe perimeter ze baazimba zaali tezituukawo. Ekigendera kyammwe ki? Abasooka okuzimba ekisaawe China perimeter ze baakola oba ekisaakaate kye baasooka okukola kyali tekiyiteyo gye muyisiza kisaakaate kino. Waba muyina personal interest buli kimu mwagala mukitwale. Ne basajja mmwe ettaka lino bagenda baziika nali kiki? Kubanga oli omwana bwe yakuba essimu yaŋŋamba nti omulambo gwayita mu kituli neebuuza omulambo guyita mu kituli kitya. Naye kambazanyire ka video kantuve wano. Kaakano mulyoke mutegeere ensi bw'etambula bano abasajja b'ettaka bagenda ditwalawo bannange. Kaakano abatuuze ku kyalo Katooke ekisangibwa mu zooni ey'Ekireka mu Wakiso bawangalya ku bunkenke olw'abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole abasiba ekikomera okwetoloola ekyalo kyonna ne batalekaawo na mulyango we bayitanga akati bayita ku kigoma ekikulukusa Kazambi. Bw'owulira nti abatuuze ku kyalo Kiramba beeyambisa kigoma ekikulukusa Kazambi ng'ekkubo okuyingira n'okufuluma ekyalo oyinza okuwakana okutuusa ng'olabyeko nga babikozesa. Bano basoba mu 4,000 okuli abasuubuzi abalina okusobola ebintu ebweru w'ekyalo kyabwe ababeera abalwadde abaana b'amasomero abakyala b'embuto n'abalala. Kino bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga nga mmeeya wa munisipaali y'Ekira Ssaalongo Julius Mutebi bw'annyonnyola. Baddemu abantu abawera 2,000 kati bayinza okuba balimu abantu nga 1,000 naye bwe baba nga balina abakyala bagenda kuzaala n'omujja kulabayo n'abamu abali eyo munda omukyala gwe yakazaala bakamulongoosa bamuyisa wano ku bibaawo. Waliwo omusajja omukadde yafudde yadde wa myaka 11 babadde bamuyisa wano mutwalanga mu ddwaliro n'okumukomyawo. Kati yafudde omulambo ne kofini byayise wano. Bino by'ebituli bibiri gavumenti ng'ekozesa UPDF byalekera abantu okuyita mu kino ekiri wano n'ekiri emmanga. Abantu ba wano abaana bagenda ku ssomero abalwadde abalamu abagenda ku mirimu okukola n'okudda wano lyekkubo we bayita naye nga bannayuganda kubanga bwe baakwata bagamba Bannambole bonna tebabagala ku ttaka basinga kukwata bweyogere gye baakwata eno ffe tutwalabayo ku mawulire gaffe nga batukutte naye lwaki batugayo ntuyisa mu kigoma ekyo kati abaana babadde bagenda ku ssomero bambadde byeru bajje nga bonna baddugala. Kino kyalo Kiramba era mulimu polling station namba mwe balondera. Government wegaze dingira polling station nti eri wano kitegeeza omuntu abaaliwo abamungi nnyo ddala era ye space gye tulina kusaidize ne Katooke awalonderwa. Ono agamba nti embeera eno abatuuze gye bawangaaliramu eraga obutali bwenkanya gye bali era nga ne gavumenti eringa eyabeerabira kyokka nga basasula omusolo era ne basaba gavumenti ekaka abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole bawa abantu we bayita.
wonna baggalawo basooka ne balekawo gate ne balekawo emiryango ne bazimbe newalalawo nera nga batuwadde essuubi nti paka ng'omusango guwedde nga bafunye bwe bazza abantu bajjanga kubaleka bagire nga bayitaawo naye bwe baamala nawo ne bazingizaawo ku mmundu ku mudumu gwa mmundu n'amakuba gaali wa gate ezo ezaali nazo ne baziggala ng'era erabika ndowooza yatwerabira kubanga kino ekyetuliko ffe tetukimanyi wantu we tuli sibwa ngeri gye baga nti wannambole naye nga si wannambole era emisango gikyali mu kooti naye kati tetumanyi era awo wetuyita we twayisiza ne mukadde waffe ng'atufuddeko twamuziisa ejjo omusajja myaka 15 yafudde bamu ku bantu abadde wangalya ku ttaka lino omulambo gwe bagujje mu keesi ne gusooka kuyitawo ne keesi ne bagiyisawo omukyalo kiyagenda nti omulambo gwayise mu kituli jjukira bagendera Kasirya Namboole perimita zaali teziyitaawo naye simanyi basajja mmwe mulowooza lunaku ki ettaka mulitwala ludda wa mutwala ludda wa buli kimwagala kitwala mutugambe nti Uganda buli omu we ssente zafuluma tunonye gye tugenda okugula ettaka ewalala ne mwe mulina waakeedi mwe mulina amataka mwe mulina buli kimu ssente mugenda Jeneti oyambala empale mmeka maama Jeneti olya emmere olya essuwaani mmeka osula ku bitanda bimeka Jeneti osumuka oxygen chupa mmeka Museveni biki bimukola bino musula ku kitanda futi mukaga ku mukaga muina Museveni olobona nga 18 it's okay no problem eyo kizibu kyo Jeneti oyina abaana basatu naye ebintu byonna zaakeedi zimoolo amataka ente embuzi enkoko buli kimu bino birugenda bitwala wa muloza kadaba muwenguzi emikisa gye mulina okuba nagyo gijja abantu nga bali free mutima gwabwe niyo omuntu n'omulambo ne gugenda emagombe nga gukamwagwisiza mu kituli already gye gulaga gugenda kusanga bizibu mu ttaka muguyisiza mu kituli musuwe kiki bagu kikyenyo kyembuuza enensi tekungula tugikyalako bukyasaako weyagivira tuli mukka muina mayo bakuziika mu futi nnyako mukaaga simple as that tulina kitala kyogenda kweyongerako emmere olya suwaani emu ne olya chips tosobola kulya omumonde 3-5 enkoko olya kisambi kimu naye muvulubana n'ensi eno mugenda mwaki mufa n'ensi yaki muli mukutta abaana b'abantu kati baba abantu 10 mbasibiddeyo bagenda kuyitawa gosula mu state house amagulu gataddiru walugulu mukunyampulukuka omuko okulemeddemu kuzimbiza amagulu guzimbiza amatama n'envizize kubanga buli kimu mwagala mu kitwale jangu nosule ku state square woteke ekitanda omanyiti osula mu Kampala wakati ensi mwagitwala as simple as that kandi kyekibuga wakati eri entebe wala nnyo jangu mbere ku state square nebba omutekewo kitanda awo mumulyoka mufuwa omuka mutegere nti ensi mwagitwala buli muntu mufudde buli muntu muledde stress abantu badduse mu nsi yawe because omusajja olwadde yafudde emyaka 15 ayise mu kitundu nga ne mugenda gyalaga muntu anabagenda muteeka naye agenda assangayo ebizibu kiki naye gwe tuwabuuza lwaki olina enjovu bakuzala n'enjovu eyo kubanga mizimu gibadde nti muwulira mulete ekitanda mukijje mu state house ente mukirete ku state square bamubeera nti mu ensi yammwe bamubeerawo bamusula ne buli kimu kifudde kyammwe ensi mugifudde gyammwe buli mwe muyina emundu mwe muyina buli kimu muyina amateeka buli ttaka lyammwe bayitha wale dekambajjukize ekintu kye bayita muyina essaawa ku ssimu muyina essaawa ku mukono obudde kintu si kyangu tayimu egenda kutuuka nga buli kimu kirina okudda gye kirina okuva ate eno Buganda eno Uganda Amini yaliwo Obote yaliwo Mutesa yaliwo Binayisa yaliwo Lule yaliwo where are they Amini yaliwo where are they tayimu egenda tuuka nga tumuyina control ku kintu kyonna buli kintu kigenda kudde mufa kigenda kudde buli kyesetinge bulungi nnyo mukolekerawo kutulugunya abantu you are nothing temuyina buyinza ku muntu Katonda bwe yatonda ku nsi ni mutulugunya omuntu omulambo gwita gute mu kitoli sincere omusajja olodi yafudde agenda bagenda muteekota ne respect gimwali muwadde omusajja ayitewo agende jente mu muziki olwedde asose kuyita mu ttanuvu ayita mu sewage kubanga buli kimu kyagala mumutunda amatagalo tamafu mumutunda simanyi miliki jesi gusubu ali simanyi onani fresh dale mumutunda buli kimu munatera tuguza munatera kola factories za oxygen ngazana mumutunda oxygen
omuntu yajjirwa. Alright. Katugende neno. Kati buno bubaka njala bugenderebwa na Uganda mwena both abali mu diaspora n'abali ewa Kampala mu Uganda buwulirize bulungi nnyo. Ntegezeddwako okusinziira mu drone zange ez'enjawulo mu Mpuuna Malungu zingambye tegeeza bannayuganda galina bugisimufungize baza okusenga labizaayo badde ku original otherwise baneenywesa obwengo bwa layisi bajja kkakkana nga bafuuse empunga byoya mu nsi yaabwe. Wetwongerera obukodyo bwongeddemu bungi obw'okutwala amataka gammwe nga temumanyi naye kati kamba buuse nga obudde bukyali. Ntegezeddwako mu abalina ennyumba z'abapangisa nga mupangisa abasajja abagwira bweppo ne bannayuganda abalina ensimbi. Mwegendereze nnyo nga mubapangisa ennyumba zino. Ajja kusaba contract nga it's a long term contract yasasudde emyaka 3 oba 5 weesuleegwa nagamba omusajja profiling details z'ebizimbe byo n'ettaka lyo ajje bakololo ko bakutte batwale ettaka lino eno mission weeri nkiddamu. Balandlords mwenna abalina ennyumba z'abapangisa oba apartments oba kiki mwegendereze nnyo abantu bamupangisa properties zammwe. Nagamba nti nza kati ate ennyumba eno nga bwefaanana sejjagala bwe tuzengera kuddamu ngi renovating najja nayiwa material n'akyusa ennyumba. Ennyumba bagikyusa nga agenda gikyusa dda for good agitwale kubanga mission eddako bagenda kusettinga fire bakutte olw'okuba mwakola long contract bagenda mulandiza ne bawuliriza ne bakolaga ne police n'amajeresa ne bakyusa buli kintu kyonna ekiwandiiko ne beddiza ebintu byonna byonna nga biri. Ekirala bangambye mbategeeze bannayuganda toddamu kulaba Empuuna Malungu oba ayogera Luganda oba ayogera Lusoga nagga nti njagala kunjazika ttaka ku looni oba ku liizi. Ettaka lyo lisigaze akakodi akalako kutwala ettaka kye bayita lease system. Musimanyi njagala kujja kulimirako wano kasooli season 4 ekinava mu season 4 kijja kufuula longotta mu season ng'ofudde ng'ettaka balitutte kubanga bana basajja bayise mu bukodyo bungi nnyo okutwala amataka gammwe kati kana kakoliko mbadde temumanyi ako kutwala ebizimbe nako kubata wepo n'akaliizi ako kujja okupangisa ettaka mbalimirako oba akolerako business maama taata ogenda kuba kifuye muki ogenda kuba kifuye ogenda kuba kifuye nga kigenze ng'ettaka lyo balitutte era ng'ogenze so mutegedde bulungi nnyo mwebuzabuza nga bafuka bana bantu mbiwulira naye ate mbeerako bino temujja bisa ku TV ze Uganda muba leedi waliwo kigero kigamba nedda kubanga batyo byogera. Abantu bangi batwaliddwa kabataka gaabwe abantu bangi battiddwa kati kuliriza nnyo ezo contract zonna zemusawa abasajja busime myaka 3 bagenda kutta ennyumba bagitwale n'abantu babasaanyewo buli kimu kubanga ino information eri ku ground kweri. Mwegendereze nnyo mwenna ekyokulabirako musajja mukulu Kiwalabe Male ayagala kutta mwami Bukenya mwami Lubega emmengo wano isimbu Muganda yitere Muganda kati kyakiwalabe Kiwalabe Male kinaba wakinyini kati abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo mu Buganda nga bangi babasente nga bali mu system eno eyaliizi nkolere ku ttaka lyo nja kusasula oba mpangisa ekizimbe ekyo bino bagenda batta era bali mu kutta bantu ekyo mukitegeere. Kati nzizayo ku information eyalulije nakoonako ey'ettaka ly'e Makindye. Kansubire nti retired Kano mukulu Lutaya Derek kwoli kuno bangambye wasiweesansa bazino ogamba ani yawadde Lumbuye information sebo mukulu eno nze family zange esinga mu ziri Makindye bwoti bwayogera nga bakututte mu kooti ku ttaka lyerimu wayogera bwoti kamalo kiragense ekitegeere enaku z'omwezi zaali bibino naku z'omwezi lindako zaali 3 years ago October 31st 2019 gine misango girudde ngolimu byala ku battaka iyo statement eyakolebwa mu papula z'amawulire ye statement esoma bwete wagamba gwe kennyini wagamba I dropped out of school and I went to the bush to fight for freedom. Now you joking with my sweat? UPDF officers swear to die with the land registrar officer over cancellation of his land title. Wagamba ekyakugoba mu ssomero n'ova mu ssomero okujoyininga amagye g'ababbi mbukwali kulwanirira ddembe n'ogamba nti ogenda kufa n'omuntu naddala abaasazaamu ekyapa kyo eky'ettaka ly'e Makindye bino byaliwo mu 2019 kati mukulu njala kubuuza gwe bwobuuza information bwetambula oyina monopoly ku information okuba nti muyina ssente muli mu state ekisookera ddala omukulu ono family z'abasajja babbako ettaka zayita buli procedure yonna nga bannagibalaze era buli meeting gye baatula bamugamba nga you are wrong toyina ttaka si gwe nannyini ttaka eryo liveeko
ekizibu ekiriwo tulina enkwezenge mu Uganda nga zaagala nnyo ensimbi n'okulya. Buganda Land Board muli babbi mwaka fulumbe n'olukuku. Family ya Sheikh Muhammad Bukenya. Is it Bukenya? Yes. Family ya Sheikh Muhammad Bukenya singa mufaamu omuntu. Buganda Land Board. Yes, Sheikh Muhammad Bukenya. Buganda Land Board. Mugenda kubanga muvunanyizibwa kyenkanyi ku buvuyo mwakula ku ttaka lya Makindye. Nkiddamu ettaka lya Makindye ebitundu 8 ku buli 10 ttaka lya Bwakabaka. Era basinga balinako ebyapa, balinako ebyapa ebyalize byakyapa mu ngalo. Kati mukulu retired Kano nze na family Makindye. Omu ku bantu abaguza family n'ettaka jjajja wange. Emmanuel Jombwe jjajja wange. Kati bombuza jenzi ya information kitegeza mumuloza mu musingo kutegira. Faba tuzalya mu Kampala ndo basita boat nga pomesi kulogira mu firiji. Genda obuuze Emmanuel Jombwe yani. Genda ku Moland Pop uze ttaka lyo kuva ku Moland Pop akushire waggulu. Bani abali bananyiryo. Nanyiryo mugenzi Nsumba jjajja wange. Genda ku Madinisa. Oliko gukawo ku kalenda wo mukulira fujo mwagala kubbatta kali aba. N'endagaano zonna zolina nfu. Nabagamba lisete bwe nkola vile mbaga nti mwegendereze nnyo nga mugula ettaka. Omanyi wanjogera ebintu bino muga nti bannanyedde muze sinywa mwenge. Nabagawo wogula ettaka soko onoonyereza ettaka lyaliko nnyini lyaligula. Akuguzizza alese endagaano ey'enkadde kati mukulu retired Kano Lutaya. Wagenze mubukedde n'okyakyala n'olumba abantu lumbu yabitegedde atya waakali ebyoya by'enkoko. Gobadde olowooza nti mu Uganda muyira mu monopoly butafuna information okuba nti TV radio station ziramu asasula bagala kwogera information eno. Ettaka lino Buganda Land Board yo kennyini yakola ensobi esooka. Family ya Sheikh yafuna ekyapa mu ngalo. Era ettaka ne balipunta nga bali abwe. Endagaano Sheikh Muhammad kwe yagulira nkadde ku yiyo. Era endagaano eno eraga bulungi nnyo ettaka ly'omwami ono Sheikh Wilikoma ne welitandikira lekulikoma. Kati gwe kiwakola ogenda Buganda Land Board ngeyagala kyapa mu ngalo. N'obulayibinga Buganda Land Board officials ne backdatinga ekyapa kyo ekiraga nti go wasooka waawo. Nabaga mafia y'emmenga awo. So nga ate omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya ye yasooka okufuna ekyapa awo. Kati gwe n'ogenda Buganda Land Board n'owayenguzi ne backdatinga ekyapa kyo kizze emabega kibenga kiyita ku nnaku ono omugenzi kwe yafunira ekyapa kyawo. Ndowooza otegedde mukulu tutegeera bulungi tetunywa mwenge. Tutegeera bulungi nnyo. Buganda Land Board akavuyo akali awe Makindye ku ttaka lyo n'omusajja singa kufaako omuntu mujja kujja mu kkooti mubitebye kubanga obuyayi bususse. Omwami ono mu kusooka bwe yali bimusobedde yasooka n'asindika omukyalo ono nga yenna nnyini kumbe yeebuzaabuza naye ng'ate ensi emumanyi bulungi nnyo. Kati n'ensobi endala kiyamaani ono Chrysostom Wakayamba Ssalongo. Naawe singa family y'omwami ono efunamu obuzibu nga mwabikoze ono Ssalongo Chrysostom Wakayamba oyo ekiyamaani avaako emivuyo gyonna egy'okukola endagaano ez'ekiyeyi oyo Simoni Chrysostom Wakayamba Ssalongo yekiyamaani w'ekitundu ekyo asaana kuba miggo era asaana kukwatibwa mwana nagisi mufumbize ne Buganda Land Board. Mmwe mwagala okutiisa family y'omusajja nga mwakola endagaano enfu n'okubuzaabuza ng'ate kimanyi bulungi nti waliwo endagaano enkadde eziriwo eziraga nti oyo musajja talinaawo ttaka. Buganda Land Board ne chairman ono mumuvaako obuzibu kubanga endagaano ekitumu kimanyi ettaka lya musajja yaligula. Kati mukulu Wakayamba Chrysostom Wakayamba Ssalongo sebo weteketeke emigojo jijja. Emigojo jijja tenga jiriko ne firi bajja kukuba emboko nga n'akabina kakabikkuleba kuyoka amazi bakuba emboko lojja okudda mulayi mutukoyo kubba ettaka ly'abantu. Kati bwe tuva awo omukulu ono mu kusookera ddala Lutaya yakozesa omukyala mbu yenna nnyini ettaka kumbe ye yali ayagala kusooka kuleeta mukyalo gw'abaafuwadingayo nga yenna nnyini ettaka naye ate oluvannyuma ne bimukyukira nga tabitegeera bigenda okuzuuka ng'ate ye kennyini yali ababega w'ekikolwa kino. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati omukyalo ono gwengendo balaga y'omu ku makyala
bamuyita Nakayita opista ono Nakayita opista yajja yasoko kwe forwarding ngera ababbi ettaka babeera mbuyenna nyine ettaka kyagenza okuzuuka oyo Nakayita opista mukyala Nakayita opista oli mukyala Muganda ate oli mukkiriza swaza Katonda mu bufere bwo naawe ekyapa ekiri waawe kisoma mmanyago nenga tokimanyi bulungi ettaka mwalibba ettaka mwagala kubba ttaka lya mugenzi Sheikh kubanga mukozesa amawulire mukozesa ensimbi omukyala Nakayita opista y'omu kuba efulande bananyira ettaka eryo nga oli omusajja gwembalaze ono meja eyita Kano litadi Kano inda kumayinza embawo ebintu byokubirako information ono gwe yasooka okweyubuliramu n'alyoka agamba ettaka lirye ng'ayagala kubba ettaka lya Sheikh kumbe ate omusajja no musiru mu kusooka yajja kusaba kkubo era omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yali awuliwiringi omuwe kkubo naye omusajja ono ngolooza ndookuba ali mu UPDF ye n'asalawo ate afaana deodorant bannange fesi z'aba deodorant ono omusajja ate ndaba afaana mugundi afaana mu foma HM wa Simaka deodorant tabanga ni ate ono baga muganda ate oli ono afaana mu deodorant wait a minute tabanga mulimu akaganda afaana deodorant aliganyira tabanga afaana deodorant aliganyira ng'alimu akaliganyira ono ndo yali mu kubba ettaka omukulu ono so no n'akozesa omukyalo oyo Nakayi ne Buganda kati omwami ono ye mugenzi Sheikh Muhammad Bukenya omugenzi era ng'ekyamutisa ly'ettaka lye musajja wattu yajja ku nsi n'akolera abaana be naye ne bamuviza omusu olw'ettaka we twogerera ettaka lye lireese obuzibu nga n'abamu ku b'Enganda bakubiddwa migo mizibu nnyo ku lw'ettaka lye yaleka kati omukulu oyo yali mu buvunaanyizibwa okwagala okutwala ettaka lyawo kambwongere information TV ze Kampala zaafuka z'abayaayi z'abanyampi TV ze Kampala kati kansokenzanye ka video kano ndyoke mbalage omukulu eyabadde mu lukwe olwakubye omuvubuka manyi mwe tebajja bwa information kati ne video mubakubidde Oluganda ngenda balage yamukubye mu munonyi Stephen Bukenya muddu awulira ngo nomukulu w'omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yakulembeddemu Oluganda lw'omugenzi okuli Mariam Nakajuli umalo kagolo n'abalala abakyakalambidde nga bagamba nti sibakuba ku ttaka erigayibwa okuba nti Kano Dick Lutaya alibagobako nga kwesa ekifuba ettaka eryogerwako lisangibwa mu Kereziya zooni Makindye kakumpi 20 emabega nga tutuula wano ewa Sheikh Bukenya tutambuza enkiiko zonna abaana baffe bonna bato baffe bonna embaga zonna ezikoleddwa emikolo gyonna egikoleddwa nga nkakasa nti wano weewaweesaawulirawo olutalo lwonna ategeeza nga ebali mu bweraliikirivu olw'engeri gye batisibwatisibwamu nga waliwo ne munnaabwe yakubiddwa bwe yabadde agezaako okulabula ababadde baleeteddwa okulambula ettaka eryo ayita ono ng'amuyita okuteesa olwagize bwati yamusisa obusisi ng'amukuba munda yamukubye munda ng'atandika kukuba naye bwe yankubye mu mbiriizi muno ku magulu w'amawuggwe eno kuba bwenjogera bwentuula nnumizo bagamba nti entawo z'ettaka lino zirudde nga kiganyibwa nti zezaviirako n'omuntu waabwe okufa kyensuubira nti gavumenti yandivuddeyo mangu tekigasa kuvaayo nga bamaze kutta muntu balaza ebiwandiiko byebagamba tebikwate ku ttaka eryo endagaano tuzirina kwetwagulira ebiwandiiko byonna tulina kwetwagulira twagula omwaka gwa 1999 Uganda nga yagulira wano Lumiira ssente w'ekyalo kya Kereziya zooni Chrysostom Wakayamba okubeera ne kyekubiira ate nga n'ebiwandiiko bye balina yabiteekako omukono tulina ekizibu kya Wakayamba kiyamani Chrysostom Wakayamba Wakayamba tokyalina kyogamba bantu ku buli ate n'obubbi bw'okoze Wakayamba musajja mukulu niwo obusente bwamumalamu n'otuuka okwegaana kitange nyama w'ekitiibwa minisita w'ettaka naye kati mwadde musuubira ono kiyamala ennyo nga ye akayamba azine akayamba abadde agenda kukola ki ekyalo ekyo mwalonda nomuno oba kiyamala nga amanya ge ye Wakayamba azini Wakayamba buno obuyamba bumanyi obubeera mu myala gy'omu Kampala ne mu bidiba azini Wakayamba n'obwakayamba omwadde musuubira agenda kukola ki ono kati ono yakubye ono mba munoonya ono yakubye muganda wammwe
mayinze information igifuna ono yakubye muganda wammwe oyo ali mu saati eya checked oyo nagalevu ye akolanga boyfriend w'omukyalo oli Nakayi gwembalaze oyo yakubye muganda wammwe mba muno oyo yine mmwe myufu gimulinganga yine mmwe myufu gimulinganga ennyanya oyo nyine mulinga katoke embizi oyo atasala ko nviyo yakubye muganda wammwe oyo okusinzira ku drone zange nga ono yakolanga boyfriend w'omukyalo oli gwembalaze eyasooka okuba nti landlord nga bamuyitamu omuyitamu so kati yo yakubye muganda wammwe temunoonya mula wuyo womusangirako yo mukubbe emigo gya katale kitegedde oyo yakubye muganda wammwe so abasiraamu mwenna muyambe muganda musheke era abasabisa family ettaka balitwala so no yo mwami yakubye muganda wammwe bulungi nnyo naye kati ekyalo kikumanyi mukulu wakaya era ddala no yakayamba yennyini liyale tunula kano kayamba kennyini tebe chairman bwatunula yakowa ku wadensi yatwakala munyiikaavu vizibu alina bingi mwalonda atoka kayamba kipindi kiri chairman wakayamba ono mukube emiggo n'emyaka asigaliza mitono hano azini kayamba kati mwade musubiro nagenda kukola ki yena yetundiliranga bwalaba ensi yagikowa ettaka lyatunda liweddewo kati ayina kukozesa amaje kubba ttaka azini wakaya mwalonda bubi bwe mba mulonda amanya musoke mulonda amanya musoke munonyereze omuntu gwe mugenda okwesimba okuwa chairman amanya gatege wakayamba imagine wakayamba agenda baya akayamba mukamanyi egundi ebikere bika amaji byo bibika amaji mangi nnyo kati gatuka ekisera ne galula kati akantu akayina omutwe omunene nga n'amaaso kayina n'ekyenkire ekiwanvu wekityaka kutuyita akayamba kati chairman gemanya ge mwali musuubira lino giri akikere dino ono wakayamba mwali musuubira ki mwali musuubira kiriya okulonda chairman nga bamanya ge wakayamba ere je muvija ino kola kutunda mataka na kubabba mbategeze linyete likayamba ebikere bibika amajji mangi nnyo kati mu life cycle y'ekikere muva mwaka mu format y'eki kintu kibanga akenyanya kino omuntu omunene ngeno kina akakira katondo nnyo kali nga amaso togenda buluka kufuka gakinga bubira n'obuto bunene nnyo bwe butibuke nga tunafuka kikere kati gemanya gono wakayamba kati mwali musuubira ono wakayamba agenda kukola ki bukyamani wecha mukube emiggono naye ave olumu mwali musuubira agenda kukola ki mbanga muntu nabusoka kumanya amanya ga muntu manya ge yani muganoonyereze ekirinya litegeeza ki kati you elected the wrong person mu wakayamba what do you expect? He's not going to be wrong, he's the wrong man according to his name mu wakayamba byalo bikola rose kyokka kimanyi bulungi nnyo endagaano zonna we ziri backdated Buganda Land Board mu bisiraani mu bisajja by'emmenge ebibbi ne mukwata set ne mu backdating ekyapa kyono kano ng'ate waliwo ekyapa already kirala in fact ono musajja ali ayagala kubo nga n'omugenzi Sheikh agenda mu ekkubo oluvannyuma n'atandika okukozesa ekifuba yasasudde media mbu yeerwanako abuuza wuuzi Lumbuye kati waki wapapadde bw'oba tomanyi Lumbuye oli w'amajenzi ndi civilian nkozesa media okuchallenging goleta endagaano zonna original ziteeke wano nabali baleta endagaano zaabwe nze basomere tulabane na nyine ettaka as simple as that tononyereza ku nkoko byerya kuba tojja jjirya TV ze Kampala zaafuuka nfere kati fa batali baffere twagala tubawa information ensetegere kuba tajja kulwanira batasobola kufuna ddoboozi essimu yakumuno ku mutimbagano kuweri omuntu yenna anyigirizibwa ng'olina information essimu kuweri teeka information wano bano nja bakwambulira omu ku omu nja kubakwambulira ku omu ku omu oba muli babbi oba muli baffere tujja bambula naye kutegeeza gwe simanyi Sibritadi Kano Kasasiro simanyi Dickson by the way ye Dickson retire the word Dickson you know the meaning of Dickson as in Kasoro kati adbetaka ye Dickson Kasoro as in Kasoro oli chairman ye wakayamba two names omubbi ye Kasoro Dickson ayawandika ebbaluwa z'obufere ye wakayamba ntebigatta ana okunywamu ku mazzi mukulu Kasolo Dickson mukulu Kasolo
Dickson Lukano Fimel Frederick Cafero de Cano at your age what was full of funa sente maji Musimanyi walwa ne kyakutwa ekyakutwa mu nsiko kubba ttaka ly'abantu kubanga oyine mundu inasse buli mbatu kuba kuwangu dolemedde okubaga gukasolo toyina magezi bamuyine mundu kyamaani wakayamba abbe ttaka ye Dickson baba mwirwane kwa otherwise gana amanya nedda esura tumumwana wange Dickson no it is impossible Dickson okuyunga temanyi nabaga mugendeze nyamanya ge batuma abantu gabagobere kati Dickson kasolo ya betaka nimbu yerotaya oba atayiza era oli mukutayiza taka kubba taka lya tuswala ko kumyaka jo in fact plot yo eri mabega wa musajjo oli mabega bako wagula plot ngokimanyi bulungi nnyo nti tolina kubo wagula okimanyi n'endagano zikulaga nti endagano kuja nazo next video endagano zikulaga nti tewalina kubo wali mabega wa plot ya Sheikh omugenzi ne family buli omwachi manyi ku kyalo kyo nono wakayamba naye akimanyi lwakuba yebuzabuza ngafukana aba Buganda Land Board owenguzi etekenda kuzomwezi ngankadde nnyo okuva ku kyapa ky'omugenzi Haji ngoza lutegeera nabagamba endagaano enkadde bwogulanga ettaka togulanga nkatetanga tebakuwadde endagaano nkadde yemala byonna bwoba ogula ettaka buuza ani yaliko ku ttaka nti egundi endagaano mugiina nti nedda togula genda ononye ettaka erikenga endagaano enkadde ogula endagaano empya n'enkadde kati chairman buli kimwa kimanyi yebuzabuza nga afukana bakubanga ye wakayamba agoba ku bantu ku ttaka mbuye Dickson kasolo itadi konolo mu myako bali musajja mukulu nno kamubalage nga nfundikira na tutagenda kulwawo tugende tukola ebirala naye nensi gye tulaza si byangu mubalage wantu tugende niwe simamu na mbala zedda formation na jajira ku Sunday ndoza kambaleke banemberekereza ena ndabo posting de misana munange zarete ziri awo ngazireta mu kigamisi kigundu mufere wako no mbomogagga munange nga sasula media zonna ne babloga ba NRM nga bakola kitwita photo edit ekiro nga batekayo ekifaananyi mbwekisaawe nga bwe kiri ekiro bwekifaanana maife tetunywa gutese twagala nnyo ebisiikuuse nga naffe tusindika drondi zaffe emisana nga zikifulumya kino kyekyabwe kyebasasudde babuloga ze bwe bakitekeyo emisana kyonna bakitekeyo emisana kankibalage wano ffe netusindika drondi naffe ne zituwa ekifaananyi ekituufu ekifaananyi ekisaawe nga bwekifaana ojja kutya kino ekisaawe kitibwe kifaanana original bwe kitibwe kifaanana original ffe twasindise drones zaffe nezikuba ekifaananyi kati bo ne basasula babuloga baabwe TV zonna ne zireeta ekifaananyi ne babaterayo maye Museveni musajja mugezi ne babbi banne kati bo ne baleeta kino ne baleetera ekifaananyi ekiro ne bakiteekayo okubuzaabuza ensi mbwe ekisaawe kitibwe kifaanana ekyo mbwe kisa kyali kifaana bwe kityo mubwe kityo bwe kifaanana babuloga bonna baffere ne bakiteekayo ne bakishiyalinga babwana haamu kumbe ffe tusobola okwetuukirayo tubalage kikyo bwe kifaana bwe kityo bwe kifaana kati tubaga tujja kutegana nammwe tulina eriyo drones zijja tuwa ekifaananyi kituufu era twagenza okuva nga drones situwadde ekisaawe ekituufu bwe kityo bwe kifaanana bintu bibiri byanjawulo zambira bakati muddamu ne muzanyisa media ze Kampala zisobola okukola buli kimu ekisa ffe tusindika busindi drone digenda mu kitundu gundi otuwa information eriwanga batuwa kati kye babasindikidde ekiro kye basuze nga bawana hamu na kino kyekiruwa kyokka nga noono mutamiivu we eyeeyita omusiraamu ebintu bino byonna yabyogera ddala lwakuba nti yeebuzabuza ng'afuka anaaba oba yali anoonya ssente byonna yabyogera lwakuba saagala kaza nakabateeredde emisana nakabateeredde ekiro
yabyogera byonna bimanyi bituufu naye ndoza tujja kusinkana ku Sande njera kubebaza nnyo mwenda abaddeko n'abawuliriza manyi olunaku lubadde bize internet ebadde bize njera kubaza mwenda bwetukole mu bugwe gumu ku mutimbagano muganda ngipato Uganda nisima gifti nenvara nalule espiria mwasimwe security alert zebalezo abantu era ne zituukirira kuba abantu batandise okwebuzabuza ng'afuka banaaba abantu bakitegedde kati bino bya ADF byonna musajja yo wanabi bategeeza bulungi nnyo kati mwebuzaabuza ngiro kubaza mwenda abera ku TikTok abakola emirimu gya struggle nga mukyalimu amaanyi mwebale kukola mwenda mbaagala nnyo encha pato Uganda ajja kujja ne 360 degrees n'abala mbereko bulungi information mu kyafulonga bulu fetu kyali mu struggle mpaka last twako abayayi twako abafere tujja bawa information then ku Sunday ku Sunday ku Wednesday yejjo kubeera program n'amwatulira kibeera kintabuli kya information ngeva mu mmwe mwennyini naye tukyusizza mutugenda kukola bwettu program n'amwatulira egenda kubanga buli muntu oyogera ekikuli ku mutima naye ensonga ezikwatagana ku bantu abali mu struggle naddala ba bloggers please don't comment oba okumuvuba okumwogerako ekyo kisigaza oba blogger yenna oba foot soldier tomwogera ku live yonna muleke akole byayagala naye abakulembeze bali accountable for to answer awuli free naye omuntu yena gotukola mulimu gwe gumu blogger teri kuddamu mwogerako mumuleke ketugenda mu ntalo z'aba bloggers wano ebintu bina mu bikola bine bisigadde ne okwogera ku foot soldier mubaleke okwogera ku blogger betukola mu gwe gumu mubaleke ebisigadde byonna byogere nga bino okubeera kubanga baba kulembeze bali accountable okutuwa answer n'okutubabuza ebibuuzo bitegere kati gwe bakufera ettaka bakubasereza visa simanyi biki kasasiro yenda program n'amwatulira ojja n'oyatulira omuntu n'omugamba ekigambo kyo n'ogenda nga tewali agenda kuvunaana kikirandesa programu eyo oba kiri political oba tekiri political oba kiri commercial ojja kyogere nga bwe kirina okubeera ku lwakusatu naye tugenda kugenda ku Sunday muli mulange Mengo eyolwalira ekomye wano naye nga mutegedde bulungi program n'amwatulira kyenjagala okuklarifyingamu ensonga ezikwatana bwe tukola omulimu gwe gumu ku social media please teri kuboogera kwa balumba no ekitwa kikansoleze mukabere foot soldier nga ali ku ground obo manyiko muze please teri mulumba mu vehicle no tekisoboka ekimufikiwe n'ebisigadde you are free okwamya omuntu mukitegedde bulungi nnyo so biri mukama bankomera takomera mpeera ebisigadde byonna mukama abankomere mweraba